Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala kubaza mwenna bana Uganda abali ku ground ya Uganda abatandise otambuza message. Era ndi musimu nnyo wepone baganda bangamo tukole entambi zino ku social media olwokuba nti obubaka babulanga buli social media ne ku ground butukira ddala okuva ku muntu asemba mpaka kwasookera ku muntu asooka mpaka ku muntu asembera ddala mubali nnyo balere ddala era message tuziraba. Mwebale ababeera ku TikTok, ababeera ku Facebook, ababeera ku Twitter, ababeera mu WhatsApp groups, ababeera mu Messenger, babakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift, mwena mwebalire ddala aba commenting, aba posting, aba sharing, n'abatambaza information, mwena tubebaza mwebali nnyo mubalire ddala. Bwenva okumala okubebaza kiba kitegeeza tugenda ku mpisa obulango bubiri then tusimbule video nga bwe yatuleese. Video ebeera mu Bulange Mengo Street ey'olwe Sunday. Yeah. Kale akalamu kano kagenda mwenna abagala ogenda ku mu ggwanga lya Canada okusoma oba okubeerako mu conferences zino wepuna okulambula osobola okukozesa omukisa guno mweno conference egenda okubeera nga nakuza omwezi. A conference eno bagiyita the third annual gender based violence ejja kubeera nga nakuza omwezi 29 omwezi ogwa November 2024 ekumekerezebwe nga lumu ogwa December 2024. Omulamwa gwayo baguyita gender based violence and intersectionality ejja kubeetegekebwa mu kibuga Toronto ku address eno. Address ye Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5. Ngoyagala kumanya ebisingawo ojja kubira mutesiteswa semina eno era kafulumu zitegeka mukyala Dorone Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola okubira ku televu oba okumusindikira obaka ku WhatsApp. Esimu ye ey'omungalo eri +1 647 929 0340. Kanjidde mu Luganda osobola okubira oba omusindikira obaka ku WhatsApp ku simu ye ey'omungalo kasalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda biri mwenda 03 nya 0 nobanga osobola okubanga oyogerako naye nakubulya biki byetaagisa ogenda okwatendinga semina eyo. Alright. Kampisona kana kamu tuyoke tugende ko video yatuleese. Alright. Kana mujara kagende liba abazala bakabaka na basajja bakabaka bonna bawangale mu ggwanga erya Bungereza balamusizaako nnyo banda Uganda constituent buli bulungi olwatasebo nalumanya mbugu wakola woki gwe mulamu mukulu mu kalango kano nkubira mulaba kutakungula mwenda banda Uganda bali mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna kyolimu nkwetaaga osimbule ebigere byo ogende wetabe mu kwekalakasa kuno okugenda okubeera mu ggwanga erya Bungereza nga kubanja Ssaabasajja Kabaka nga tugikola olunaku bana Uganda bategese bagenda ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza lwayita Buckingham Palace alugenda omukwekalakasa kuno okugenda kubeera nga nakuza omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 akujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya okumekerezebwe essaawa 17 ez'olweggulo ez'Ebungereza. Omulamwa gw'olukuŋŋaana luno bagwa demonstration guyitibwa peaceful demonstration to demand King Mutebi's freedom. Wenna asobodde okuba nti otuukira ba organizer bemanyi bulungi tujja kubeetaaga mugendeyo kubanga olwatasebo nalumanya mwakolawo okiike kana akalango then tuliko tugende mu maaso. Okay, ke kalango ke Bungereza. Mukowe erimu njala twala omukisa guno nga sinagenda mu kigulalogi okwebaza abazana ba Kabaka bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya America abavudde masaza ag'enjawulo okujja okweyunga kuba comrade bannaffe abasobodde okubeera olunaku lw'eggulo mu kwekalakaasa kwakulembeddwamu mukulu Teno Nsubuga n'ekibinja kisaako n'omuzaana Gina ne mukyala Nalwama mwebali nnyo balidde n'abala bonna sister Rose n'abala mwenna besobola kumenya amanya n'abala mwebali nnyo kubanga mwagenze okuba nti mubanja Ssaabasajja Kabaka. Kale mwena ababadde mu America mu demonstration eno mwebali nnyo baliddira kizzaamu amaanyi nti Ndege Mulwanira kennyini amanya nti abantu mwagala olw'okuba nti obudde tulina butono sigenda kuzannya nnyo video ezo just ngenda balagako kimu abasobodde okugenda okwekalakaasa okwo then tulyoke tugende mu maaso sigenda kuzannya bonna ngenda kuzannya katono nnyo then tulyoke tugende mu maaso.
Alright, video bulungi nnyo naye njagadde bazanyira kakokka kozula kano. Abaganda temwagala kufaayo. Kiki ani muli mu nguliko, muli mu mwenge, muli mu kukola buli kino kyonna kyonna ekiragasa nga kabaka wammwe ali ludda wamu bayita ali Buganda naye ebuuza na kino Buganda ebuuza babbi akugamba Dumba yakagambye nga muganda kino muwagirani ow'ebitalabye Uganda ebuuza babbi Buganda tebuuza babbi Uganda we twali abantu abasingirayo ddala mu morals. We were good people, we were welcoming people, we were hospitable people, we were every value would find it on Uganda person. Naye kati abaganda bali ludda wamu muli kuki abakola ebintu ne mukiriza ebintu byonna by'okuyingira mu Uganda nammwe ne mubituulira mu mubirekaawo. Alright, musharinge video kubanga tetunaba njagala mbadde nkyebaza abantu bano abakoze omulimu omunene ogwo okuba nti bagenze okuba nti beekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka mwe bali nnyo mwe balire ddala. Then waliwo n'abaana ab'oku ground ng'omulimu bagumanyi bulungi nnyo bagutambuza. Njereko baza nnyo abaana bonna abadde bagenze ku mupiira ogw'amasaza e Masaka abagendedde mu mmotoka eno abagenze badimaani ga Ssaabasajja Kabaka mwe bali nnyo mwe balire ddala. Alright. Mwenna ababadde ku kabangali eyo nga mugenda e Masaka okumpiira gy'amasaza mwe bali nnyo mwe balire ddala omulimu ogwo kitegeeza nti obubaka butuukira ddala abantu mwenna mwe bali nnyo mwe balire ddala. Kati ndowooza era kampiseewo akalamu ka muntu ono yabuze. Mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abalala famire y'omwami ono bambi emunoonya yabuze bamuyita James oba Michael yabuze yenna amulabyeko mu Uganda please tegeeza police ekuli okumpi. Omwami ono bamuyita James Michael yabuze wonna w'omusanga si mulalu naye nga yabuze is a missing person. Wonna w'omusanze please osobola okuba nga otegeeza ojja mu inbox yange wano mu messenger. Mukulu ono yabuze amuyita James Michael wonna w'omulabye bambi tegeeza family obaluganda okono wontegeeza ono mu inbox yange bambi yabulidde mu Uganda. Maye kati mu Uganda abantu okubula tegakyali mawulire abantu babawamba misana ne babatwala. Kati njagala tutandike ne program ey'olwaleero bulungi nnyo buli muntu asobola okuba nga ategeera ki ekigenda mu maaso mu Buganda naki ekigenda mu maaso era sisobola kwerabira kuzanya kantu kano. Omuvubuka ono ke yakoze ne ttiimu ye ng'abanja Ssaabasajja Kabaka mwenna abakola bu video mbebaza mwe bali nnyo mwe balida. N'omwana ono aliko obulemu ku mukono n'emikwano gye mwena abasobodde okukola ka video kano kaddemu kadde ka dakiika ng'emu ne seconds 9 mwe bali nnyo mwe balire ddala nga namwe mbanja Ssaabasajja Kabaka. Amazima tumisinga Kabaka waffe era nga tuwulira tumisinga ebitenkanika. Obuganda bugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo wali ajja sibagala kuba nga balengera Kabaka because Kabaka bwe tuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazzi nga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati saawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are at broke because nga tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandiba nga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda. Buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu ng'awulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe
Mubali ddala abakoze ka video ako mukama abaddizeewo. Njagala tandika video n'ekigulalo kya ddakiika nga 2-3 tusimbula akatambe kano. Kansulet Saloga Mulenge jijja kuba otuuse, David Wasa jijja kuba otuusa Apuli, Sara Kagere, Agnes Ndabaloga tusimbula akatambe kano. Okusokera ddala mu kigulalo kyaleero kyengenda okuba buli omu njagala okiwulirize bulungi nnyo. Nazzi kuno abasajja bakulu abatuludde emyaka Abaganda n'abo abaakulira mu Buganda twabawanga ekitiibwa era nga tubakkiririzanga mu nkola eyaffe enkadde eya Buganda. Omwana bwe yazaalanga teyazaalibwa nti yazaalibwanga muzadde we yekka. Ekyalo kye kyagunjulanga omwana oyo n'omukuza. Era nga ffe okuzza omusango ku kyalo, omuntu yenna omukulu bw'akusanga mu kkubo ng'ozizza omusango yasooka okugunjula nga muzadde wo tannakugunjula. Wattu ogenda otuuka ewaka ng'ogenda onyiiziira ng'omuzadde akubuuza ogubadde nti mbadde ntambula nga nkola ekintu gundi nti mwami gundi wa mukyala gundi nankuba n'akubuuza kkubidde kinti mbadde nkola ekintu kino. Omuzadde teyabuuzanga woli we yakomye wennyini we yatandikiranga kubanga akimanyi nti omwana yagunjulwanga kyalo. Wabula ennaku zino byakyukamukko. Lwaki byakyukamu? Olw'embeera y'ensi nga bw'etambula byakyuka. Olwatta ssebo nga lumanya naye wakolawo ki? Ndabye abantu bangi nnyo wasanya kalo Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengejja n'akabinja k'abafeera bali Mmengo basindisa abantu bangi nnyo ku social media okujja okutandika okulowoozesa nti abanja Ssaabasajja Kabaka tebalina mpisa. Wattu empisa tuzirina bulungi nnyo kubanga twakuzibwa. Byensonga lwaki twogera n'eggonjebwa. Era wolabye tukaaluddemu eddoboozi mmanya nti embeera eba esusse ogw'omulamuzi. Olwatta ssebo nalumanya Abaganda teri atusinga mpisa newankubadde nti embeera y'ensi egenda etusiibula mu byenfuna n'okuba nti tuyisibwa bubi mu ggwanga lyaffe. Njagala bajjukiza mwenna Mayiga bye yasindise okugamba nti aboogera ku social media mu nsonga za Kabaka bayisa mu lugaayi mu Bwakabaka n'okulaba mu Katikkiro mu kamwa n'okuyisa olugaayi mu Ssaabasajja Kabaka. Nedda si bwe kiri. Munnange Nazzi kuno Obuganda bwayinanga empisa naye empisa tetulina kye twafunamu. Kino nkikubula mu kigulalo gikyalira. Abaganda bayina empisa tebalina kye baafunamu. Mu mpisa zino nno Ssekabaka Daudi Chwa Abaganda bwe babanjaako ne batakola bikolwa Ssekabaka Daudi Chwa watu bwe yayita. Ssekabaka Mwanga Abaganda bwe baakuuma empisa watu bwe yayita. Bwe kityo bwe kyali ne ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa azaala mu TV era Abaganda bagezaako nnyo okuteekawo embeera era bw'atyo bwe yayita. Njala babuuza mu basajja Mayiga basindika mwagala tuga nti Abaganda b'ebiseera bye tebalina mpisa. Abaayogera ku kuwambibwa Kasaba ku kuwangagusa kwa Ssekabaka abo tebalina mpisa. Lwaki mulowoozesa abantu nti embeera yayitako Abaganda gye bajjukira nti eriwo kati ate bwe bagyogerako ne mugamba nti balina mpisa? Wattu twagala bajjukiza. Tukozesa mitwe gyaffe tegiteekebwamu bintu nti tulowooze nga kompyuta ze bafeedinga. Tweroleza okusinga ku byafaayo. Mwatuweereranga ensimbi ku masomero tusome. Mwe batusomesezanga ebyafu kye bayita history. Mwe twasomera n'obuwangwa n'ennono naffe ne tusomesebwa bajjajjaffe okutubulya ennono kye ki. So tuyina emimwa tweyogerera kuba bwe twaba obudde mulowooze mwagaana okulowooza tetujja kubeera otwetuuleko oba tugawumbire nga tetusobola okwogera ensonga zino. Kati gwafaayo n'agamba nti abavubuka b'ennaku zino basiiwuusa empisa tebakyawuliza Katikkiro tebakyawuliza bantu bakulu batyobola Ssaabasajja Kabaka okumubanja gy'ali. Kitukakatako okubanja kubanga Kabaka w'Abaganda so si wamwe bannabyabufuzi so si wamwe basuubuzi abali e Mmengo. So njala bagamba kyonna kye mukola ku social media ku butimbagano tubagamba ekyo mukootakoota mu Gaalumonde munyigira mu nzikiza kubanga teri ajja bbalaba. Tugenda kwogera mpaka ng'ente zizzeeyo mu kiralo gye zirina okuliira omuddo ogw'akawungeezi. Awava enjogera egamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Tuli beetegefu nnyo okutaasa Ssaabasajja Kabaka buli mu mbeera yonna esoboka. Neemunajja n'ebivumo bitya n'okulengezza baatulengezza mu mbuto z'abanyaffe emyezi 9 nga tulengejja. Olumu ng'emitwe gyesulika olumu nga obutuuliro budda waggulu nga twetoola omutulengejja. Kale bwe twatuuka ku museera mwagala tulengejje nedda. Ekigulano gi nkifundikidde akatambi kakatandike. Akatambi kano kakagenda otandika. Njala sooka terezaamu katono. Mumpulirize bulungi njala sooka terezaamu kano. Twatandise okuleeta oba okunoonyereza ku
bantu abali emabega w'okutigomya bannayuganda okunoonya ku famire zaabwe bakazi baabwe abooluganda bakola emikwano naye bwe nkoze okunoonyereza ku kifaananyi kye nateeka ennaku bbiri mabega ku lwokusatu n'oku lwokutaano ekyawasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalongo Mulengejja kino kirimu ye kennyini mutabani we ne mukazi we ekifaananyi kino ono ewasanya Carol Charles Peter Mayiga Mulengejja ono mutabani we ono mukyala we ekifaananyi kyo nga mukira twatale ku mutimbagano naye obudde bwe tugenza okuzibira nga tutegedde biki ebituufu ebiriwo okusookera ddala twakafundako ekifaananyi kya mukazi we ekino eky'omwana waliwo n'omuwala bwe yafumbiza n'abalala nekyenjagala tutereezemu kiikino nti wasanya Carol Charles Peter Mayiga talaganga ku baganda be talaganga ku kitaawe okugjako ekifaananyi kye najjayo talaganga ku nnyina era nkusibirawo ne ssente emyaka gy'amaze Mmengo ng'akola wali owuliddeko muganda wa Mayiga ng'akola Mmengo baba gy'ali mu mundeetere ne bizinesi zalina zonna awulidde muganda we oba yawudde omuntu yenna nedda ekituufu kiri ki ekituufu kiri nti ebikolobero wasanya byakola Buganda ne Kabaka ne Ssaabasajja Kabaka yasooka bikola gy'ayita famire ye era bamuwanda lusu abawunyira ziizi kati ngenda basaba omuntu yenna gommanyi nti muganda oba aliko akakwate ku Mayiga nga si mukazi we si mwana si muzzukulu we ngenda basaba n'obuwombeefu be basinga okulumwa olw'ekisira ne Katonda kiyabaleetera abantu ab'omusango bamanyi muganda wa Mayiga please muleke kubanga balina ennaku nnyingi nnyo n'okusinga gye mumanyi nkiddamu yenna g'oli ate muganda wa Mayiga nga tomulabangako mu kifaananyi na Mayiga tomuwuliranko ng'ayogedde ekigambo kye bambi nkusaba n'obuwombeefu mumuleke balina ennaku nnyingi nnyo esinga n'ey'amagulu nnyo esinga n'eya Buganda akasajja akakyamu abantu tebaakamanyirawo akasajja akakyamu nnyo famire ekawanda lulusu kabi nnyo yensonga lwaki toyinza kukola ku muganda waako ng'akaliraanye kankwenkwe ezisinga ono yatufuuka omufere ng'akyalina muvubuka n'afuukira famire ekizibu njagala tukonsentratinga ku mukazi we wonna w'omusanga mubuuzeeko mutabani we ono looya yasoma amateeka e Makerere wabula bwagenda ku Road Development Center ne gamukuba embooko n'empale ne gagireetamu ebituli n'amukwata n'amutwala e Nairobi e Kenya n'asomera mu sisitimu yaabwe n'asobola okugayitaayitamu bw'atyo n'akomawo n'amuteeka mu bbule andi Bokiti Mayiga mwabadde akola naye olw'amaze omutimba ntegeddeko nti waliwo enteekateeka gy'agala omufulumya amutwale ne mukazi we n'abaana bagende bakole babeere e Nairobi for security reasons ateekateeka kwagala mufulumya mbw amuteeka e Nairobi so ekyo mukiteeke mu bwongo oyo mukyala emu osobola omufunawo ne mba mwagadde n'abalala bazzukulu simere ne omuganda wa Mayiga nti ono mwannyina oba muganda omulenzi please temutegana mubaleke mubajje mu bintu bino kubanga basinga obutamwagala lwakuba tebasobola kwogera yabakolako effujjo n'abacunya n'obulako ne bwebanywa amazzi kati mujja kitegeera nti bye tubaga bituufu awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala tugenda tandika n'akatambi kano omwami ono njagala munnyonnyole afune ekinnyonnyoko abannyonnyofu kye baafuna ebunnyonnyoko gye bagenda okunnyonnyokera mu lukiiko lw'abannyonnyofu abannyonnyoka ensonga ezikwatagana ne Buganda mu lutuula olwabadde gyeyagenda nti yafunye olukomo lw'essimu okuva Omutanda twabagambye ekyo kifubwe fufulufu ne tubagamba ennaku zino mu mitendera gy'okukyusa n'okutambuza amawulire nga tuyita ku mitimbagano gya social media waliwo enkola empya oba gwe bayita software asobola okukyusa eddoboozi lya Lumbuye ne bamwogezesa omuntu omulala ayogera nga Lumbuye o software gyali nnyo bulungi nnyo bayita AI n'ebirala bingi nnyo naye wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yabadde ng'ayogera ku lunaku olwo twabategeeza nti byonna byayogedde bifu tebiriyo wabula mu statement gye yakoze gye njagala okusinziirako tusimbule vidiyo eno gye yakoze zimusanze akozesa kabaka ng'akapiira zimusanze akozesa kabaka ng'akapiira abantu bano mubamanyi kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze si balungi. Alright. Mukulu Ssalongo Mulengejja nage sobola kunnyonnyola akulamusizaako nasembye okumanya ng'oli Tanzania mu bigange ebimu oli mu kufuuwa mmindi
ngoloza fona bagano jatuonika njala kutegeeza obaka buno buwadde nti Ssaabasajja Kabaka zibasaaza bamukozesanga akapiira eri abanyonnyofu abanyonnyodde ensonga zino akapiira eyo sijja gendayo nze nawe njagala okunyweza nkutereeze mu bulungi ekisokera ddala okubanja Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda mu nnono kitukakatako ng'Abaganda ne abaagala Ssaabasajja Kabaka ekyo kimu ekyokubiri ffe boogamba ntukozesa Ssaabasajja Kabaka ng'akapiira kuffe tuli bazaana n'abasajja ba Kabaka tetukola mbengo era tetuweereza Ssaabasajja Kabaka tetulina yafeesi n'emu kebere ya kyalo kebere ya muluka kebere ya gombola kebere tetuli baweereza mu Buganda wabula ate tuli nkuyege ezikingiriza Obuganda ezikingiriza Ssaabasajja Kabaka kati kuffe tekuli akozesa Ssaabasajja Kabaka omuntu akozesa omuntu amukozesa ng'alina kyamukolera oba ng'alina kyamuggyako oba ng'alina kyamwetaagako mu byenjogedde kuffe abali ku social media n'Abaganda abaagala Ssaabasajja Kabaka tekuli alina kyayagala ku Ssaabasajja Kabaka era teri akozesa Ssaabasajja Kabaka kansuubire nti ontegerekese bulungi wabula ggwe afutubadde ku Buganda nga kaamujja eri ku malaalo gy'obeera nti amalaalo go temuli muntu yali wakabi gwakozesa Ssaabasajja Kabaka mu byenfuna byo n'okumusaanyaawo oli mu ofisi y'Obwakatikkiro mu kifo ekya mu budde obukyamu gwe weetaaga Kabaka okusinga ffe era gwe omukozesa mu bizinensi zo mujjukira ne bagenda nti omwami ono kampuni zonna ze yali gye zitalinga mu Bwakabaka bwa Buganda ng'akozesa amannya ga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda zize ng'omuntu those are private companies limited by shares zize ng'omuntu muzimanyi bulungi nnyo kati kuffe naawe ani akozesa Kabaka CBS olinamu ebitundu 45 ku buli 100 kuliko Omuganda abanja Ssaabasajja Kabaka alinamu shares nno kitegeeza gw'okozesa Kabaka BBS terefayina yiyo n'ekiyimba Freeman ekizimbe ky'olimu kyane kya Kabaka kitegeeza gw'okozesa Kabaka okusinga ffe abataka booliisa akakanja baweereza ba Kabaka kitegeeza gwazanyisa Kabaka wano wava wano n'otandika otambuza enguzi va omwange n'oddira n'ogaba emmotoka n'oza basajja ba Kabaka b'amasaza ngoba wenguzi singa kino kituuko baleme kwogera ekyo gye kiri sijja kulaga bifaananyi ye wakisibibalaga lwaki sibibalaga ate nga nabyapulodinze wano emmotoka zino ziwaba amasaza yali nguzi okuva wa Museveni nga bino byonna bigenda otuukawo nga tekuli wasaza agenda kubanga akola ki ng'anyega oziraba zino zonna emmotoka yali nguzi okuva wa Museveni nk'oziwa basajja ba Kabaka b'amasaza balina okunyega ng'omanyi mission yo bino byonna tubimanyi n'ogaba pikipiki ng'oziwa basajja ba Kabaka b'amagombolola enguzi ng'eva wa Museveni nti kino kyonna ogenda otuukawo toba wamasaza n'omuwadde wa gombola akola ki ayogera byonna tubimanyi kati kuffe naawe ani ddala akozesa Ssaabasajja Kabaka wamukozesa nga bw'ogamba nti oli munnabateeka omutendeke simanyi oba wagasoma n'ogakuguka kubanga era towooza ngo wadde omusango gw'omulema nti yasazeewo bizebula crossing bamuvunaana nedda bw'ogamba nti abakozesa obubi Kabaka nga kapiira zibasanze tizinnatusa zisanze ggwe njagala tegeeza Abaganda wasanya Kalori Charles Peter Mayiga yafulumye eggwanga nze nasembye okumanya ngaali Tanzania mbasaba Abaganga naye kyentegedde kaate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka ng'afuba okulaba nti asinkana empologoma ya Buganda at least afuneyo kaviri nayo kaba kaddakiika 3 oba 2 nti olutalo luba luwedde n'Abaganda naye okusinzira ku Gendoba kiyinza omubeerera ekizibu ennyo n'okusinkana wadde okuwunyiza Ssaabasajja Kabaka waayise kubanga yakoowa tayagala kuwulira kintu kye bayita wasanya Kalori Charles Peter Mayiga ne mu mbeera mwali bigyamutuusizzaako kati kino kankibagaye ng'obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'aba state nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti wasanya yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambe temwewuunya nga bafumbiridde akatambi nti wasanya Kalori Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye mu software aliwo gwe bayita wa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo sigwa byogedde mu ddoboozi eriri kennyini naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta
waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi we bakikubidde address kwe kiri na buli kimu ne video esobola ogiraga ne video bagasengatte bagigattidde wanda wali kati nkulabula Wasanya Culture Peter Mayiga togeza n'omala obuddebo ne ssente zo nga mufumbirira bistory nti mwagala kakkanya baganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira video ekyo ojja kuba okose mu Galumonde kubanga abaana abaasoma abayivu tubalina ez'ensonga zonna bazeetegekedde ng'ebeetegekedde eddoboozi liwayi eddoboozi mwasobola okufulumya ku CBS ne BBS n'ekintu kyewakoze mbakubidde byonna twafunye details katukugamba nti buli wodda wonna tukulaba era ekyo kyokola kye bayita okukootakoota mu Galumonde awo tuvuddewo. Esaziro wetwogerera tukyali mu Beerubiji Nansana Kasokoso bweyogera ekireka Banda Kawempe bwayise wabula ekiri mu Buganda naddala mu Kato Kolido bagoba ettaka bagoba Abaganda ku ttaka batta Abaganda ettaka Abanyarwanda baligabana misana na kiro wabula teryayogera. Batandika okuwanziganya ebisongovu n'abasirikale. Diso Katambana yazze nga kimuleetedde obuzibu kutuuka n'atandika okwagala okuyisa amaaso mu bibadde bikolebwa okutuusa lwalinnye emmotoka ye n'agenda. Ettaka lya Buganda mu Kato Kolido lyonna balimazeewo teri ayogera. Kati mukulu Wasanya Culture Peter Mayiga ntegeddeko ko katono era kantegeeza Obuganda nga sinagenda mu maaso. Mubbi Obuganda ne mukunakuna mwenna mwe muli n'ekiwalabye male abbi Obuganda n'abuleka ku ttaka n'ensimbi ezimu ze mwabba mu Bokadeefu oyo mukulu yasobola okugendako n'akolako liizi mu ggwanga lya Australia n'ateekayo faamu y'embuzi n'ebisolo ebirala ku ssente za Buganda era oyo musajja mugaggafugge. Ntegeddeko nti naawe almost ebitundu 6 ku buli 100 eby'ebintu byo omuli amataka n'ebizimbe ebimu wabukubye edda akatale ng'era naawe olina enteekateeka ebinyiika mu nsuwa essaawa yonna singa ekiro ekiddugavu kikwata mu Buganda. Njala bategeeza Baganda Wasanya Culture Peter Mayiga alina enteekateeka namutaayika ebinyiika mu nsuwa singa ekiro kikwata ekiddugavu nga ensi ziri 2 zokka waasobola okubeerera emirembe. Yensi ey'obujjajjaabe gye bamuzaala Tanzania gyasibuka gyagenda okulogera wepo n'eggwanga lya Australia. Nkuba n'ekiwalabe Maria teekayo dda ssente ze gye ziri ze babba mu Bokadeefu. Kati n'omwami ono tegeddeko nti zensi 2 zokka zaalinamu zaasobola okugenda kuba tasobola kubeera mu America Abaganda gye bali, tasobola kubeera Canada Abaganda gye bali, tasobola kubeera Bungereza Abaganda gye bali, tasobola kubeera mu Europe Abaganda gye wabula ne Australia Abaganda ne Bannayuganda gye bali. Ekyo ogenda okimanyi bulungi nnyo kitegeeza nti okaladda kaddadde enfunyo ogirira mu katiko wattu neekulinda mu kofiri neekubwebwena. Era njala bategeeza nti omwami ono properties ezisinga obungi azitunze endala ali mu kukola kye tuyita security transfer of his properties into other managements ng'akyusa ebyobugagga abikyusa mu mikono gy'abantu abalala bimikuumuyire singa abawo aleme kukola losi nnyo bintu bino. Ekyo mukimanyi bulungi abakimanyi bulungi nnyo. Kuno kw'ossa n'ettaka lya acres 10 lyalina ku bitundu by'entebe gye yali alundira embuzi ettaka eryo n'embuzi zaako byonna bitunda n'ebintu bingi nnyo byagenza atunda kubanga ayagala kudduka ng'ensi emubijjiridde. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino mu nsi muno tuzaalibwa tetulina kuwadde akagoye kungulu. Bazadde baffe ne batuteekako engozi era n'okukaaba okutegeera ensi bw'efaana bamala tusuna ne tulyoka tukaaba. Era eyo mu zzaaliro oba muleeba gye muyita leeba
omwana singa nakabuto za kusindika n'otakaaba kitwalira abasawo obukodyo obw'enjawulo okukuba empi okukusuna osobola okukaaba kubanga baagala kutegeera omwana gwe bazadde asobola okukaaba baana ayogera kyekikozesa ekikulu ekyo naye omuntu okweteekamu ogwakabugu ng'olaba omukono ogwakuwa emmere n'ogutemako olw'okuba nti golowooza nti ensi ejja sirika nga gabw'oyogera kikyamu nnyo ensi tejja kusirika kubanga abaganda bali balina ebintu batategeera bingi nnyo olw'okuba nti mwali mwakwata mainstream media mwakwata tv mwakwata radio bapresenta ne mubasasula buli muli musasula nga muweze temuli bagenda kusirika tetujja kusirika wetwogerera essaawa zino n'abagabi b'amagombola bonna abasinga obungi basasule okuggyako abamudduseeko abamasaza bamasinga obungi bamudduseeko abalabo basasule tv ne radio basasule naye eri abantu abagenda batandika omuvaako n'okuba nti n'okutiisatiisa kuyitiridde abantu batandise okubuuka mu nsonga zino wammanga njagala ndikuviire ku ntano Mayiga nakugamba ekigambo kimu nti olunaku lw'olimanya nti Museveni si munno byayagala kasitamalo bifuna nga yakutegula olunaku lubajjira baga nti ekire kikutta ekiddugavu mu Buganda ennaku zijja kuba ntono nnyo nga naawe ewammwe gy'oyite wammwe basima ekyo kijje wano nkikubulidde olwaleero ekire kijja kuba kyakukwata mu Buganda bwe kiti ng'obujulizi babujjawo nga mwagala okujja obujulizi bwono ayinza obbalumiriza Dagalaasi mu kiibi mwagala omujjawo oba naye afaafe nga mwagala okujjawo Kawaasi olira wano wakukusa omusajja oli eyali omukumi akulira abakuumi ba Kabaka n'omuddusa n'omufulumya eggwanga lya Amerika n'omufulumya eggwanga lya Uganda nga mu nteeka kisoma nti teri mujasi wa UPDF alina fuluma ggwanga nga CDF oba president ategedde njala babuuza mwenna Abaganda abeewunzise Mayiga bamuvunaana waliwo gwe bagamba nti yazizza omusango era mu kyewuunya Mayiga akolera ani banemugula amaaso ku bintu ebitono mugula amaaso oli omusajja yali akulira Kabaka amanyi ebintu bingi nnyo ne bagenda okujja emmenga obangi nnyo amanyi ebyama ebibadde mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka tekutandise leero mujjukira bwe navaayo wano n'ennwana njala kubuuzaayo waliwo omulangira yava nayogera ku nsonga za Kabaka emyaka 5 egiyise tewali waliwo munnamateeka yava nayogera ku nsonga za Kabaka waliwo Gombola yava n'azoogerako waliwo ali Mulangira yazoogerako era mwakeeranga ku makya kulwanyisa Lumbuye nakati era kyekintu kyekimu kyenkola namwe basajja ba Kabaka ali mu diaspora tekulina mmwe n'omu yavaayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era Lumbuye yazoogeranga n'emikwano gye egyafuna interest lwaki n'olwaleero tuli mu kintu kyekimu era mukyatuukayanya mukolera ani ng'ekyokulabirako kyaliwo mwe kimuyita example muli fuuti nakatira mukyakaya namukolera ani kitegeeza mwe kennyini muli nkwezenge ezitasobola kwetegereza nti ekintu kino kyaliwo naye twakimaliriza tutya n'olunaku ku myaka 66 Ssaabasajja Kabaka gye yakuza egy'obuto wattu bamuleetera keeke ng'eri mu kifaananyi ekya ssanduuko eyeesalira entaana ye ng'obudde bukyali kumwe mwena tewali yavaayo kyogera ku mwenna mwagabuutikira mwasirika era yenkola ye mulimu kusirika essaawa zino kubanga mwafuna ensimbi mwagala kusirika omusajja wamusaanyeewo ng'ensi eraba ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa omukyala Agnes Nabawiiki eyita muwala wa Muteesa n'omukyala Sarah Kafuuti oba Sarah Kagere Sarah Kafuuti ye Sarah Kagere Agnes Nabawiiki David Wasajja eyita Kintu Apuuli Kiwalabe Male John Katende Wasanya Karo Charles Peter Mayiga n'abakungu b'Emmengo bonna njala bategeeza baasayiringa ekiwandiiko kimu nti tebaagala Ssaabasajja Kabaka dde era bamwagala mufu bo basobole okuyisawo ensonga zaabwe bannyabo njala babuuza omuntu yandikubuuziza ne lwaki abantu bano bonna baagala Ssaabasajja Kabaka afe lwaki bakyagala ensonga nagibabulina olunaku olwokusatu abatala evidiyo abasajja bano okuva ku akulira ekyalo ku lwa Ssaabasajja Kabaka at least ku ttaka lya Buganda alinako 40-15 abalala balina eka abalala balina hectares abalala balina mayiro batunze amataka ga Buganda ag'ebika batunze ag'embiri batunze buli kimu ekyetaagisa bakitunze
batunze sese batunze luddawa liizi zonna baazizza bujja sente bazitutte buli kimu bakitutte kati Ssaabasajja Kabaka bw'abadde ng'azuuka okudda engulu adde mu control bagamba omusajja ono akole ki aveewo z'ensonga enkulu eziri mu kintu kino. Naye bw'obuuza abaagala Ssaabasajja Kabaka okufa abamu nga bayita bannyina Botta Mutebi gwe Agnes Naabawiiki ogenda kufuuka kabaka wa Buganda. Sarah Kafuuto ba Sarah Kagere ogenda kufuuka kabaka wa Buganda. David Wasajja Apuuli ogenda kufuuka kabaka wa Buganda. Tekisoboka. Nabagamba nti Suruwale teyita mu mutwe. Erina kuyita mu magulu. Tosobola kuyita mu kamooli nga kalimu bbagala oba nga kalimu emitayimbwa gye baateekamu. Oyina kuyita mu luggi. Yensonga lwaki twawula eddinisa n'oluggi. Eddinisa lyakolebwa nga singa wabawo obuzibu nga tosobola kuyita ku mulyango ogw'emmanja oba ogw'emiryango. Munnange olina kukozesa ddinisa kuyitamu naye ng'ate owagaanyiza. Ne munaakola mutya temusobola kuwagaanya nsonga za Buganda kuzifuulamu kye mwagala. Mayiga ne bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka togenda kufuuka kabaka wa Buganda kyekisookera ddala. Ate gwe bayita Omuganda tomumanyi. Omuganda akuwalana ne w'oyise n'awalanawo ne famire n'agiwalana na buli kimu n'akiwalana. Kati mwenna nze njala bagamba mwandibadde mufuba nnyo okulaba nga mutaasa Ssaabasajja Kabaka mwenna abali Emmengo. Kubanga Museveni ku lusaniya lwe olw'emmere lwakutte omuntu gwatya ku lusaniya ali ogu Ssaabasajja Kabaka. Abasigadde mwenna muli dizaati. Abatera okgenda ku olujjuliro lw'Abazungu lw'omuyita dining oba lw'omuyita buffalo olujjuliro lw'Abazungu. Kuliko emitendera gye bayitamu okulya emmere kusooka kaawo dizaati n'okuddako ebyokunywa n'ogenda ku main course. Kati Kabaka ye main course mwabasigadde muli dizaati. Singa banajjawo main course eyo ebeera mmere nedda. Mwenna talina kyabaagaza. Talina kyabaagaza yadde neki. Okumenya talina kyabaagaza Museveni ayagala mukolera omulimu gwe nga bwe yagupulaninga mu 1994 nti nja kukozesa Abaganda nabo be nasigayo okusaanyawo Buganda kubanga Obote yakola ensobi okulumba Obwakabaka wa Buganda n'alumba olubiri kyali mu kkolo lwa leero. Mutugamba tuli bahuliga tetulina mpisa. Njala babuuza kumwe mwenna batudde emyaka abalinga obutunda buno bw'okubijja. Mwagala tugambe ebyafa bya Buganda muli Emmengo temumanyi byafa bya Buganda. Muli Emmengo temumanyi byafa bya Buganda. Nkulayira Nnaabaloga Museveni olumala Kabaka Nnaabaloga gwoddako. Agnes oba Sarah Kagere Museveni olumala Kabaka addako ggwe. David Wasajja Apuuli Museveni olumala Kabaka addako ggwe. Peter Mayiga olunaku lubalirangi oba olunaku ekiro ekirikwata mu bbanga Museveni addako ggwe mu nnaku ezitali ntono nnyo. Mwenna ba Daudi Mpanga bawagwansibirwa bakiwala byemale kubanga Museveni enkola ye taleka bujulizi. Taleka bujulizi alinga bunnamundagi buno muyita bugundi bumuyita bukapa. Kapa bwe mala okusala ebyayi edda maaso g'ebyayi nesimba ebigere mu maaso nekozesa ebintu bigenge gende esikettaka bwetinga ebike byayo byayo ekweka obufu bwayo weeva okusala ebyayi oyo gwe bayita Museveni taleka bujulizi. Mwenna agenda kutta omu ku omu kubanga muyinza n'okuba already nga yawalungadda nga temumanyi kati nga wonga oyo afe abadde atumalira budde teri amala budde. Nabanyumiza n'akagero obuvubuka bwange Nakabutuzi yanfumbiranga emmere olw'okuba nali mu evubuka lingi nga sigiryanga neekolera byange n'abavuka balaba bayisi bakiyiseemu. Ne Nakabutuzi bwe yafa waayitawo wiiki munentegera omugaso gwa Nakabutuzi lwaki yanfumbiranga emmere gwe mugaso gw'omuzadde. Bwe muleka Ssaabasajja Kabaka n'agenda nga mwagala mugenda kubonaabona Abaganda mugenda kubonaabona oyo Abaganda obutabanja Ssaabasajja Kabaka olaba ssaawa zino bacunyanga waali bwe munaaba taliwo mugenda kukola mutya. Kyenkubuuza bakugoba ku ttaka lyo nga tebakusasudde ng'akugobako eyakugwawo obusuba bwawanga Buganda Land Board ogenda kubonaabona otya?
ebiseera bisinga ayogera omwamagamaga nabagamba nti omuntu noba tomwagala omuwulirizanga ngenda bazanyira eddoboozi lino ly'eddakiika 9 ne sekendi 23 lya musajja gwemanyi obulungi eyali iso oba kyali iso agent wabula ndowooza bweyogera ebigambo bino baali tebannamudiployinga naye nga video zenkoledde for the good 5 years message yagiteeka bulungi nnyo njagala mugiwulirize mugisharinge omukulu lwamuyita lw'omushana weyogera ebigambo bino ndowooza baali tebannamudiployinga ebintu byonna byogera niramuganya okusituka kandi bafiire ku ntono omukulu n'asooka abibannyonnyole nze nga nsirisa mwenva bwogenda mu Buganda kati waliwo deliberate policy bamalawo it's deliberate kigenderere dispossession of land soko bajje kwetaka tola waliwo craze waliwo eddalu waliwo ekirwadde ekijja nga kyataka tosunulidde ettaka oyinza okuba omutuufu I've done research. One, bakuwe obwavu. By the way, obwavu obuli wano obuwunya. Si buli obuli wali obuleeta envunza. Because abalina omwana list bakyaliwo wano ofa. Bakoze ne tests ez'amazzi nga galimu obutwa, galimu chemicals nga tetulina industries zaazo wano. You get? Now, so do you have land? Temuyina. Kyolaba batunda ettaka ne bagenda ku trading center n'akolawo akaduuka n'agula boda oyo alina chance aguze boda n'agulawo akaduuka but nga economic policy eri structure that alina okukolapusinga zino banka zigenda kwogera amannya ezijja wano nga zitunda ebintu by'abantu genda otunuulye abaganda be mwali mumanya baali mu bizinesi oba bakyaliwo senta eyali abasi y'abaganda weeri nze bwe nasomeseza amatanga wano Masaka nali ntambulira mu gaso waliwo baasi nga bagiyita gaso okyagirabako naye yakutuka now so temuliiwo you are not there but by 1960 Uganda Railway wejjira oli andaga data including n'ebifaananyi nga waliwo akakubo epaasi lyekubo paasi eryekigere erigenda emunyonyo era yali nsiko waliwo akakubo katono nkabigere nga kagenda wa munyonyo gaba because awo gaba munyonyo awo olaba awali hoteli waliwo emikolo bali bakolerawo emikolo ya Buganda nindi omugongo gwa Buganda what you call the backbone of Buganda gwali awo oyo nga bakitekawo bali basiru waliwo omusajja bamuyita Kibuuka Omumbaale wamuwulirawo abasese nga kabaka wa Buganda then baali bamuyita Nakibinge olutalo lumulemye ne bakola omukolo ku Jjinja n'abuuka mu kire mu bbanga najja najoyininga olutalo okuva sese bw'ogenda mu bya Buganda mulwanya muli waava abalwanyise muli because balwanya ebyokwesa byonna byaggwawo ne basongola emmuli mukyala Nakibinge bumita nabagereka natandika okusongola ki emmuli kwekuba tayito ya mulwanya muli that was Buganda eyo Jjinja liriwa omanyi babiri omanyi omuyinda alijjayo omanyi emikolo ekwedwa ku Jjinja eryo omanyi kirivuddemu abasoma nga mweyita bakalica ate mwemwonoona ebyennono naye mwettuga and they are real. They're effective. Now, Amasoro kabaka wa muzika bwafa akaba the Joe akaba kibateeka mu masiro naye okuva ku Muteesa olubere Muteesa bwe yasira mu Muteesa najjawo enkola ey'okujja kabaka akaba era okuva ku Muteesa
n'aterekebwa yenna genda maaso information genda maaso nyina luzo nkwaki nkirese nyina luzo nkwaki nkoze eki bwegamba nti tekyaliwo kuwaki oyagala kumbuuka mu maaso akadde katugwako kyali katonda ajja kutuwaka omanyi kankubulira amazima tekajja kubula budde katonda alituwa akadde Uganda will get a revolution and will have time amazima gakoleki gaveeyo jjajja lwa bidongo okujja okuteeka akaba mu lubiri kabaka lw'abayina twande kigenda wamu kyobala tuyina wana amasiro wano sirusiru naye tuyinawo ki tuyinawo amasiro kati baagooca olina report ku lwaki baagooca naye omanye amaanyi gekyasitula nga bamaze okugooca. Did you see how society engeri gyasituka olowooza byali byakusaaga omanye amaanyi gasitula society. Now abantu ne bawayo sente na mutima ogu debate teyandibadde tebazibba. Surely the debate shouldn't be bakoze eki tekyandibadde nga kijja ndowesera gyagamba nti esente ezo bakoze eki obba sente naye tobba ezo but wekituuse ye debate kweri. Now amayinja entebe it's state house omanyi kwaki eri state house kwaki omuzungu akwata ntebe waliwo ejjinja wotuula bajjajjaffe we baatuulanga nakasero waliwo ejjinja bajjajjaffe bakwaki kyowala omuzungu awakwata awo ganta akaseera katono nemirembe peace tekitegeeza peace waliwo ejjinja waliwo omukolo oguleeta emirembe naye nga gugudde mu kuteesa okubaga amayinja ago agava mu kubaga gali mu lubiri. That's why the place is called Mengo. Mengo kitegeeza emengo they are stones. That's what koyrobulo akalo omanya akalo kaleeta essanyu naye kaleeta entuuyo. Maama bw'alanga agira akalo okusa fetukola okusa tugrind atuyana ebbeera baligiramu bweriti ende entuuyo ng'egwa muki mukalo musando naye wenna nga mukalya ssanyu lingi nnyo emikolo neekola kyebaawo naye waliwo awalala wano old Kampala omuyina omuzigiti bansalirangawo impala that animal kakavamu akasolo ka Kampala KCCA Kampala City Council era erina akasolo ako nga yesimbo ya Kampala ekyaliwo yakyuka bwe yakyuka Buganda mwayomba Lord Mayor kiki tombulira Lord Mayor tombulira abo abeebafu tombulira agamba omugate gulimu envunyu eziraba nti erako bulubani nja kulya this symbol gyolaba eyo ya Kampala si ya Buganda it's a national heritage kyolaba Uganda eva mu Buganda ojawo B toddangamu nanakula lumu Uganda bino lyaffe there is no we there is no you fena tunogo that's why fena tuli ba Uganda we are brothers ontegeera so tosobola kungamba nti kayakasolo kakyusa wane mugenda mu lukiiko ne mwebaka ebyejjinja bwe bakoleranga emikolo nga Uganda eggwawo baya bajjajjaffe ne bajja ne balwana bakibukamu mbale n'abalala ne balijjayo ne balitwala ne baliteeka mugawe weriri oli ng'omanyi kuwaki aliteekawo n'okitunuulira n'osirika bukozi bakuwadde chocolate. So luzira waliwo omukolo ng'omuntu akola ebibi wamutwala okuzira okuzira ife bukoli okuchwa munyankole bwoba okoze ekitali nga tukuzira beera wali osome ofune empisa ennungi okomewo tebagitunda wenjogera sebo tokimanyi nti bagana kujjayo okukomera eyo balitwala walala ettaka baliryewo begenda mpola naw kamalirire kigo is an enclosure olugo wamu n'omuggu enkonyi omuggu n'enclosure bw'oba okola ebibi society nga tujja nga tukuteekawo ne tukusomesa as a spiritual side tegenze tombulira nti mahoteri tolina oteeka hoteri. Now therefore the Baganda as a people, the Baganda as a civilization, Uganda as a people, no Uganda as a civilization, waliwo spiritual force ejja eze eyingidde etumalawo naye agala okukumayo akusookera ku spirituality
ye culture yo ye bugwangwa bwo bama okukubaawo nalyoka kukuba economically kyona tuli baavu tuli babega bamala ekyo nga politically ngaakumalawo and we are now dominated but ekirungi ekiriwo nti kato maze ebbanga nga njogera ku nsonga ezo mukulu zaayogeddeko n'endala naye nga mulowooza tusaaga naku zino kannyongereko zino wammanga we twogerera essaawa zino ebibira byonna omutemwa emiggo egikwata bakabaka ne bassekabaka weppo n'ebibira ebitemwamu ddamula wa Buganda omukyala Sarah Kagere ne banne ebibira byonna babitunda era bisaanyiziddwawo mu bitundu by'Essese. Embuga enkulu zonna ez'Essese ne bazituyita ez'Essese zonna eza Buganda omusibuka amaanyi zonna zisaanyiziddwawo n'abakongozi abadde babeerayo abamu battibwa. Tugenda mu maaso. Akayanja ka Kabaka Mwange Mmengo ko kandibanga obulamu bwako buli ku intensive care unit. Mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 15 olubiri lw'Emmengo lwandisendwako ekitundu naye ng'era musirise. Tugenda mpola. Amasiro g'abassekabaka Kasubi nago gaagabanyizibwa dda mu bibajjo era nga mayiga yakikola. Ekyo mukiwulidde bulungi nnyo. Nabategeezaako nti waliwo n'ettaka ly'abataka eryaliawo babataka wano ku Eagles Nest Emmanju. Ettaka lino nalyo lyasooka ne liguzibwa omusajja gwe bayita Sebalamu oluvannyuma Kabaka n'ali Musesebya. Nategeddeko nti era omusajja David Wasajja ali mu nteekateeka etunda ettaka lino. Ngenda balaga ettaka lino mbalage n'ekyapa mbalage n'essente ze balitunda. Wasajja ne banne baagala odditunda n'ebintu ebirala bingi nnyo mugenda kutya. Ettaka lino lye lino wano. Ettaka eryo lyeryo mwenna amanyi ku lubiri bulungi nnyo. Ettaka eryo mulimanyi we liri wamabega wa Eagles Nest. Ettaka eryo balita prime commercial land on sale 2.5 acres sale at Mengo Kampala. Price is $1.65 million on Milo land. Ekyapa kyenasobodde ofunako kyekino wano nengeera David Wasajja yali mu kutunda ettaka eryo. Nabagamba nti mayiga bambaza ebyapa bya Buganda babyambazaako private Milo land era ogwo mulimu gwe bali mu kukola okutunda ebintu byonna ebya Buganda obisaanyaawo. Enzizi nga Lufula abatamanyi ku Lufula kansooke mbakubira ekifaananyi bulungi nnyo. Manyinzi banzaala Mmengo mu maaso ga musajja Lumbwa Flats. Landlord wange ye mugenzi Katende simanyi bwakyali. Jo landlord yetungwe bawe nakulira nze nga landlord yali Katende. Ne tusenguka nga bazadde bamaze okusajja kula ne tudda mu kyalo kye bayita Serwanga era mu Mmengo mu Kampala Central. Twaliranga enzizi zino wammanga. Twalinanga oluzzi lwe bayita olw'okulufula. Kulufula kwe ku ssomero bayita Nabagereka Primary School. Wabeeranga wano emiti egyalinga egy'enzirugaze, emiti egy'ennono. Abatamanyi ku Lufula yennyini eyasooka eya Buganda. Kati ndooza kambalagirire nga nva ku Pride Theatre. Bw'otuuka ku Nkulungo ku Pride Theatre n'okwata ekikubo ekikkirira katugambe bw'ova Lubaga oluguudo oluliko amakubo abiri. Kuliko oluyita waggulu olwa Bakuli nawo n'oluyita wano ku Hannes Pub lwetutula Lubaga Road. Kati bw'otuuka mu Nkulungo eya Pride Theatre kuliko ekkubo erigendera ddala mu ttawuni, kuliko ekkubo eri ku mukono gwo ogwa kkono erikkirira ku Kampala Secondary. Kati bw'otuuka Kampala Secondary otambulako meters nga 5 we waali ekkooti ya Mwanga enkulu eyasookera ddala ekkooti ya Mwanga. Ku kkooti ya Mwanga baayawulanga Kisaakaato Baakatimba n'essomero Nabagereka Primary School nasomeranga. Kati mu muti ogwo ogw'enzirugaze ogwali omunene omwavangamu emisota gye twalabangako we waali oluzzi lwe baayitanga Lufula. Kati bw'osala waliwo omwalo oguviira ddala ku Yowaana Maria Muzeeyi, ensibuko yaagwo eviira ddala ku Ngalabi. Engalabi egye mulaba ku Nkulungo ya Buganda, Nkulungo wakati. Lino lyambuka ku CBS, liri lidda Lubaga, lino lidda ku Lubiri, lino lidda mu Kisenyi. Kati Enkulungo eyo oluzzi luno kati kasa oba munaalitegeera
bafe batuzalidde mu Mengo oluzzi luno kansoke kuno lwayo wana Maria Muzeyi kuba baluyitanga jjugula eziziza bazita ku jjugula kati nga ekikola enzizi ezebbiri zaliwo enzizi zalinga 3 enzizi 3 waliwo olusooka ku Yohana Maria Muzeyi wennyini ku kijjukizo waliwo oluddako oluli ku kanisa kati y'abalokole n'olusembayo era olumalayo nga tonatuuka ku kkubo eryambuka ate ligenda ku social center zenzizi 3 enzizi ezo zonna zaafunanga entabiro yaazo ate okuva eno waggulu ku nfudu mujjukira wonna ku nfudu ebabega wa kooti eyo wonna kyali nga kibira na ntobazi nga waliwo amazzi agakunga ne gakkirira eno wansi kati ag'amazzi bwe gavangawo ne gakulukuta okuva ku Yohana Maria ne gakkirira mpaka okutuuka ku kye bayita wansi ku Lufula kati omwalo ogwo bw'ogutambulako kuva ku eryo ekkubo eryambuka ku Kampala Center oba eridda ku lubiri direct ku mulyango guli ogwa wansi omutono wabeerangawo Lufula ya Buganda we baasaliranga ebisolo Lufula abeeranga ku mukono guli okuli ekkanisa oba yaba Protestant oba yaba Seventh Day kubanga ne yagitandika bamuyitanga omugenzi Sambwa kati walinga Lufula eringa ya Buganda yasooka walinga Lufula kati nga bw'ova ku Lufula nokkirira olwotandika okukimbakimba oyingira Owino kati ebyo n'ebifo bigenda bisaanyizibwawo olw'ensonga bano abantu batunze buli kimu kye beetaaga okutunda Kayanja wazimbye kyaki ye y'abalokole ttaka lya Buganda bw'omutwala mu kkooti n'omutuuza omuga ettaka lye walifuna otya tasobola kunnyonnyola kubanga ettaka Kayanja waatudde lyalinga eddiikirizo ly'ennyanja ya Kabaka ly'eryanga eddiikirizo ey'ennyanja ya Mwanga ey'omundeeba bukyanga azimba waawo n'oli omugenzi Lawrence ennyanja eyo teddanga ngulu kuba wano walinga amaliikirizo oba ze tuyita ensulo mweze muyita ensulo bukyanga bazimbawo kati wali simanyi St. Lawrence University nene wa Kayanja ennyanja n'egendanga efa wetwogerere Bumera ejjinja abasajja baalisaanyaawo wano oli nayogera ku Balangira gye basibuka ng'omwogezi w'amakomera agenda kusaanya Balangira gye basibuka naye buli omu asirise ebifo njogere kindeke ki ebintu bye twogerako biri practical ebintu bino binabeere kuleba Mayiga naye n'otuyo omusajja omuganda omuganda Mayiga asaanyizza Obuganda nga kalona maaso ng'ente esala leerwe n'omuganda emwagala ki abaana baganda empewo zibaluma batambula bayita kuli beewuunuunya bagenda mbula ate bamala wadde ebbanga bw'osanga ku nguudo nga bagudde eddalu wayise ettembo bali mu Kampala batambula ng'abalalu geto zijjuddemu abaana abayiika Windows sirwa kuba nti baagala kuyiika Windows nedda waliwo ekikyamu ekyatuuka mu Buganda empewo za Buganda zaaseeseetulwa ne bino byonna tubibagamba bibayita ku mutwe oli ajja obyogera ati abawuligane no gwe profesa twagala kumanya gwe bibyo profesa obyogera ddi era bituukawo ddi gwali emmengo mukungu w'emmengo gwe byoyogera ebyo bituukawo ddi era bijja ddi mu publiki n'otunda mulungu nga bamutunda n'otunda bulingu gwe bamutunda n'otunda munyonyo bamutunda waliwo tugenda kubonaabona bwe tutaasituke okujja omusajja Omunyarwanda Emmengaawo ayonoonye buli kimu ojja kwebuuza lwaki Abaganda bagenda mu bidula banyowala kubanga baavaako netiwaaka baagisalako ojja kuwunya lwaki Obuganda tebukyalina mpisa kubanga baba basalako netiwaaka eri abagayidinga teri nsi etalina mpisa na bulombolombo na nnono
Kyokula ne Biblia kugamba sajja kudibya mpisa na bulombolombo byakunsi ne kugamba ebya Kaisari bya Kaisari ne bya Katonda bya Katonda. Ebya Katonda fena tumayi kubanga yatuwa mukago tussa naye ebya Kaisari byakumanga. Fedda abaganda abalinga kempe tutatanga bukuumi nedda. Abaana bafe batambulanga n'emikisa. Babateeka mbyogo ng'omwana azaalibwa alina omukisa kizibu nnyo okusanga omwana ng'alina ekisiraani kati ennaku zino olwokuba tewali byogo baba bagemera mu malwaliro mpiso bagebe kasasiro mungi nnyo n'osanga olinga yeetumya erinnya gatasobola kwogera nsonga zino nga bazirina kwogerwa. Bwe tubagamba no bajjajjaffe baagaziza obuganda bamunanenga olumbu yalimba alimba naye ng'ojja mubuuza wamusibuka talina nsibuko kitengejja abaganda abasinga obungi kati bakitengejja tebalina nsibuko. Njala kubuuza gwaga nti simanyi Obuganda simanyi Uganda tekutegeeza mpewo njala kubuuza gwoza ki Reverend Father Mukatoliki bwe bagenda okumutuuza oba okufuna obwa Father basooka musindikako waabwe abagenzeyo kubuuza ku jjajjawo basengaawe bakimanyi nti abasajja Baganda batambulanga n'ennono zaabwe olina okusiibula okitegeera gwoza ki abaana Abaganda abawala baafumbirwanga basookanga kuleeta abasajja ku kyala. Gwoza lwaki twaberanga ne DNA test ze tuyita okwawula abaana kwabanga kwawula bita nembi mu nswa ebira tebikyasoboka. Omuganda wedda yafaayo yabanga n'akafansonyi kati musi abasinga obungi muli baffere temukyagala kwogera amazima gabafuukira ekizibu. Era ne boogera mu diaspora kati osanga Omuganda yakuzibwa yatuuzibwa yakyalinamu empisa. Bana ba .com abaliyo bonna buli omu awoza I don't care wabula basinga ebizibu n'obuffere mu diaspora. Nebo osanga Omuganda yatuuzibwa ng'alina empisa mwana wattu wagonjebwa ayagalwa abantu ebintu babikwata sanga bana batatuuzibwa abatayalulirwa ng'ali awoza sinenze gundi kumbe zenkwezenge ze batuteeka mu kitengejja Abaganda bali Buganda tubaga mwekalakasa Obuganda abasaanyawo ate kabaka tumanja kubanga tomanyi obutamanya tebukugisaako musango kubanga embeera bw'enda etuuka nze lumbu yegenda kunkwatako nawe egenda kukwatako neyeeyita Omuganda atali Muganda egenda mukwatako kubanga Buganda gwe mutima gwa Uganda. Nandazze nnyo ku nsonga zino katugende ku nsonga endala. Oluvanyuma lw'abasajja abenkanamu omuli Professor Badru Kateregga okunya mukulu wasanyako Charles Peter Mayiga nti ffe abenkanamu twandisobodde ogenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Professor Mayiga yamufuukira ekizibu ne state. Bwe baava mu lukuŋŋaana olwo olwali Mulange Mengo Mayiga yagenda akinnemboka ng'atuuka mu ofiisi n'agamba olaba nsimula biswa tondeetera enkulukuku ng'ategeeza Professor nti ajja kundaba. Ate munnange wayita ebbanga ddene nnyo mwenna mikwano abooluganda bakona mikwano njagala nga omanye amakweka nsaamu nze nangakoowa. Bw'oba oyagala omuntu mulage mu bulamu nti omwagala oba mukyawa mulage nti wamukyawa oba ogenda muyamba muyambe ng'akyali mu bulamu. Ebintu by'okuleeta amabugo okutandika okusoma ebyafa by'omugenzi simanyi mugenzi yabadde mulungi nnyo simanyi omugenzi afudde nnyo woo yaayi alese kino alese kiri no that is a total nonsense. Abantu mbawe ekitiibwa nga bakyali balamu. Bannyabo ne bassebo abazaana ba Kabaka abalangira n'abambejja musajja wa Kabaka Professor Badru Kiggundu yeetaaga obuyambi bwe musibwa nsimbi yeetaaga omunoonyaako yeetaaga omutaasa mu mbeera mwali atya. Bwe yamala okubuuza ekibuuzo kino ate mbuuza ngeri Ssaabasajja gyali omulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Omuganda nti mugende ne mulabe
omukulu we yava mu lukiiko olwo yagenda yeewera nti ye asengula biswa ate bamuleetera nkulukuku Professor ajja mu bendegera. Munnange Professor sigenda musalira musango wabula abadde abeera n'omuntu gw'atamanyi nti mulabe we. Omukyalo ono nkyanoonye ebifaananyi bye abadde nga mukyala Professor kubayita Jole Sabuhiya, mukyala Munyarwanda era ng'alina obutuuze bwa mirundi 2. Omukyala ono Sabuhiya oba Jole yava Rwanda ng'azze mu Uganda ku University of Professor okusoma. Ebyaddako nze naawe tuli basajja n'abakazi mumanyi ebintu by'ensi bitambula, sijja byongera bimalayo biwanvuya, alina yamanyi eyamutonda naffe yatutonda. Naye ate omukyalo ono yajja ne mission enzibu era yabadde kennyini ng'ayambibwako abatamanya ngamba okwagala okusaanyaawo Professor Kateregga n'ebigendererwa ebikusike. We twogedde essaawa zino Professor Kateregga ne bw'obunonya ku maapu ya Uganda tusobola mufuna ali mikwese yeekwese. Wabula nsaba abasajja bakabaka b'amasaza ab'amagomboola abaagala Obuganda mutaase Professor nga tebannamuttira ddala kubanga omukyalo ono ne gurupu ye yali yeekwese bamutuusaako obuvune bw'amaanyi nnyo n'asobola okwesomola n'adduka n'asobola okubanga yeekweka obulamu bwe. Omukyala amannya ge agamanyikiddwa ye Jole Sabuhiya, mukyala Munyarwanda era ava mu Uganda nadde Rwanda. Ekifaananyi ngenda kinoonya mpaka Buziizi nja kibaleetera olunaku lwonna. Wabula okumanya omukyala ono muyaaye n'ennamba ye emanyikiddwako yagite kubanga yazaalya Professor Kateregga Abalongo. Amannya ennamba yagiwandiisa mu Nnaalongo Kateregga. Ennamba eno kanji basomere wano. Eri 0783 65 52 87. Mumukubira essimu eno mpaka kuwulira bubi bwe kiba kisoboka nga nfunye ekifaananyi tukooya akamanyiro okutukutira abasajja abayivu abasobola okuyimirira ne mutulekera emiwulenge mu Buganda egitasobola kuyimirira ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'obwa Buganda. Nkiddamu ennamba y'omukyalo ono n'alina ekifaananyi kye kyonna mukindeetere. Amanyi omukyalo ono kubanga ebifaananyi yagezezaako bikweka. Yeeyita Nnaalongo Kateregga, mukyala Munyarwanda, mission yakutta Professor under the influence of state and Mayiga. Ngenda basaba mu abandi badde bajja kulumbe lwa Professor nti ate badde Professor omusajja atuyigiriza asomeseza abaana ayambi Buganda yasomesa nze nandiisa nankola atya ebyo mwogera nga mwemagaza ng'obwo busibe ku ggaali ku lunaku olusemba mu byogere kati nga mutaasa Professor Kateregga. Nkiddamu bye mwogera ku bantu nga mumaze okufa lumbuye badde mwagala nnyo abadde ayogera ebigambo nga tosobola mufunira data sobola mubirekeeyo. Essaawa zino Professor wabeetaagira okutaasa obulamu bwe. Nojja kusanga olinga zina ekintu kya Professor badde mukwano gwange, Professor badde kido yasomesa abaana bange, Professor yankola bw'ati nze yampa scholarship nze ng'ali mbuzibu tosobola na kufaayo. Mukomye emize emibi omuntu bw'oba tomwagala mu get period sikwagala akimanye. Bw'oba omwagala mulaga omukwano ng'akyali mu nsi. Professor abeetaaga essaawa zino yeetaaga security yammwe teyeetaaga nti muyine emmundu nedda. Kubanga essaawa zino ali isolated tamanyi kyagenda kuzzaako. Omulaba ali mu nju bamusigamu ali mu nju ate amwagala mufu. Mwenna ba administrators ba Kampala University Professor gy'akulira mbategeeza obubaka buno munoonye Professor ng'obudde bukyali bwe kiba kisoboka mudduse mu Uganda gavumenti bwegenda okukyuka very soon Professor asobola okutaasibwa. Twetaaga omusajja ono. Tukooya abantu okujja okwambala amagandula n'okwogera ebigambo bitakwatagana ng'omuntu amaze okufa nga mbadde mulina chance mutaasa. Mayiga ensi eno gy'olaba tekungulwa tugikyalako obukyazaako wayagiviira tuli mukka lweyagaliza mu kukya kitawulo ttanyoko. Amaanyi olina mangi kubanga ekisigula ennyana kiva mu kibeere. Olina sapule mu bulago okeera n'otuula ku mugguukiriro mu Kereziya n'osaba Mukama Katonda akukingiriza abalabe bo naye nga naawe mukooye olimu oli mulabe era eri abantu abalala. N'osembera bulungi nnyo era n'okuba akabonero bulungi nnyo n'okomba ne ku sapule n'oddewo ne webaka. Naye obunnanfuusa obusinga okubeera mu linnya lya Katonda n'erya Mariya nnyina Katonda ate nga weetaba mu bikolwa by'okutta abantu n'okuwa obutwa gwe bunnanfuusi ki bw'oba olina. Okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka tekigenda kukumeza kalimmawa ka kusatu.
tekigenda kuwa automatic heaven pathway oba okufuna okuyingira mu ggulu butereevu kigenda kutwala mu geeya namukendeeza ettima basajja mmwe nga bakuzaala ng'ova mu nda ya nnyoko gy'obadde obungeetera ng'odde eno ddeeri bw'otyo bukkirira nga bakwambaza engatto emu essuuti emu ate olwensita babambaza n'andaweya ne bakuteeka mu kofi n'ogenda lwe mulimanya logic no solution y'ensi mujja kukendeeza ettima ekisooka ku nsi kuno tolina kintu kikyo era tolina kyofiirwa lwaki tolina kintu kikyo buli kintu kye tulina ku nsi tukikozesa mu budde obwo era obudde butuuka ekintu ekyo kikuvaako kababeere bulamu bwo kazibe ensimbi kigaba makaago kabeere baana bo kabeere mukazi wo kabeere ani tolina kyofiirwa okifiirwa obudde bwakyo oba okifiirwa butuuse tolina bwannannyini olw'ensonga n'abaana b'ogamba nti obazaala obaleka ku nsi bw'oba oyagala kumanya nti abaana sibo ba gavumenti mukuba omutte poliisi egenda kukeerawo ekusibe ng'ekusiba ng'omutemu so si nannyini baana abaana bano b'oyita abawo bakuyamba kwongerayo generation y'oba omusaayi gwo just tobalinaako buvunaanyizibwa emmere gy'olya mu kaseera ako naye omala n'ogifuluma kitegeeza era naye togi owninga otulo tuwebaka tuli time rent nina okubaka 6 to 12 hours then I have to wake up ngende nkole kitegeeza you own nothing you lose nothing just mumuganya okuyiga solution y'ensi eno ne bw'olizimba ennyumba ebisenge 7-5 ng'osula mu fuuti mukaaga ku nnya obwo bulamu bw'olina emmere gy'olaba bulamu omukka gw'ossayo buli kimu ky'okozesa mu budde obwo kyekikyo you own nothing you lose nothing but teri muntu alina buyinza ku bulamu bwamu nedda omuntu ali ogwo alina obuyinza ye Katonda ng'oyagala okumanya tolina buyinza ku muntu Katonda yabumwinako otambula ossa omukka buli lunaku n'otuuka n'okulya n'onyampulukuka n'oyisa omukka omukyamu wabula lw'olikenyeramu n'ogenda mu intensive care unit ne baguza oxygen 1.5 million per day lw'ojja otegeera nti Mukama mukulu nnyo era tolina buyinza ku bulamu bwa muntu mukendeeza ettima n'obusi gwe wali weebuzizaako nti Katonda lwaki atwala abantu abalina ebirungi bakoledde ku nsi n'alekako enkwezenge wali okyetegerezaako lwaki abantu abalungi bafa ngeri tategerekeka era omuntu omubi alina effutibizekko enkwezenge n'asigala ku nsi awangaala nnyo kubanga ne gy'agenda waliyo abatamwagala kino nakyo njagala nkikujjukize mayiga n'akabenjako bwe tudda mu ggulu gye sigendanga wabula gye nsoma ebyafaayo bisoma biti nti ne Sitaani yali muweereza mulungi nnyo nga bw'ayimba ne malayika zivunnama nga ne mukama we amugamba nti owaayo oyimba olina ekitono wabula ekiseera kyatuuka Sitaani olw'okuba nti yali atenderezebwa bannabbi yali atenderezebwa ne bamalayika Sitaani ne yeetwala okuba nti yeetadde mu kifaananyi kya Katonda ayagala twala entebe ya mukama we mukama we n'amulagako amaanyi n'aggula eggulu n'amusindika ku nsi nakati kwali kwabonaabonera ku nsi kuno lwakweyita kyatali kati gwe olw'okuba olina abakkubira enduulu enkwezengezo otuuka ojjawo Ssaabasajja Kabaka gw'oyagala ofuuke kyali kijja kuba kizibu empale teyita mu mutwe eva eyita mu magulu yeyo embeera nga bweri ndowooza okitegedde bulungi nnyo mukendeeza ettima wonna w'oli ensi tuyitako buyisi akowa yagiviira yensonga lwaki abantu bakaabira abantu abalungi mu kufa kwabwe oli n'asigala n'okusigala nga singa kiba lisoboka nalibadde esigala n'okuntaana ng'akaabira obulungi bw'oyo omuntu era Katonda abantu abakola obulungi abatwala mangu naye abantu abalina effutibizi enge obukyayi n'obutemu walayi tebafa ne lwafudde mu kuziika kuwooberawo ekintu ekyenjawulo ekirabikirawo nti waliwo ekintu ekisumulukuse mu famire oba mu community mujja kujja mulina bokisi mumpe ebyokulabirako omuntu omubiri bwafudde mu community mulina ekisumulukukako oba mu famire mulina ekibasumulukukako oba ne ku mirimu waliwo ekintu ekibasumulukukako ng'omuntu oyo abavuddemu
mukendeeze ettima. So mwenna Abaganda abali mu Buganda, Professor Kateregga Badru abeetaaga mumutaase ku bizibu byalimu essaawa zino nga biri state sponsored. Mayiga n'omukyalo we Munyarwanda gwe bayita Naalongo naye nga ate Naalongo yali mu lukoluta professor n'ebintu ebiko ebyekikula ng'ekyo. Kati ayogera omu amaga nababuuzaako wano gye buvudde katono, lwaki David Wasajja Apuuli yeeyisanga owakagattaka mu Buganda? Ettaka lya Buganda yalitunze, kati yeefudde akiikirira olulyo olulangira, yalwogerera mu nsonga za Kabaka, yalabika ne ku mikolo gya Kabaka gyonna yeefuulanga akajonjo, kubanga omusajja ono muteeketeeke baamuleetanga nkwezenge okusanya Obuganda. Era ye ebikolo byanjawulo nnyo ku balangira n'abambejja ab'endya ennangira zonna eziri mu Buganda. Era n'enkiiko z'abalangira n'abambejja bwe ziba zitudde oba ez'abalangira abataka b'obusolya, abalangira b'obusolya oba b'emituba, omukulu ono tabeerayo. Wabula nga waga nti nga baga nti etaafa etuusa mugenyi, waliwo akavidiyo kumulanga katambula ku musimbagano. Eno meeting yabaddeyo y'abalangira bakulu, ngenda kukazanyako eddakiika 6 zokka mulyoke mutegeere abalangira b'enkizo lwaki tebalabika Mmengo, era lwaki ensonga ziboogera tezikwatangako, kubanga ono David Wasajja yazanya defensive ku side y'abalangi, ku side y'Amayiga ng'amuzanyira defensive ng'ablockinga abalangira bonna. Naye kampumuzemu ku ddoboozi mbazanyira akatambi kano mukawulye bulungi nnyo. Amannya nga bw'ogoogedde ge gange, era abatudde wano lwe lukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba. Kyesisuubira nti mu Buganda eriyo olukiiko olubasinga, kuba lino ly'essiga ebbereberye erikola obwa Buganda nga liddirirwa essiga ly'abataka. Essiga eryokusatu ly'essiga ly'abaweereza omuli Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala, naye nga lino ly'essiga ebbereberye mu kukolebwa kwa Buganda. Ekibuuzo kibadde nti ani kizibu? Abalangira temubeeranga mmwe kizibu. Oli mutuufu? Bw'okitunuulira mu nsonda eyo oyinza okukiraba bw'otyo. Naye essiga lino ebbereberye be baana b'Abassekabaka abaagaziya Obuganda buno ng'oggyeko okubutandikawo, linyigiriziddwa eky'omukisa omubisi gavumenti ya wakati. Ekitongole ekiweereza bbo ekikulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ate kyekinyigiriza essiga lyekyandibadde kikolera, okugeza abalangira bano tebakyalina bifo bye bayita byabwe, embuga zaabwe, n'oluli olulangira lukolebwa ebifo ebyo, okugeza Bumera. Twali tusaanyeewo Kabaka Kimera najja nazzaawo Obuganda buno. Kati ffenna abali wano ne tubeera bazzukulu ba Kimera, ng'ekikwata ewa Kimera ffenna kitukwatako. Tusaba Mayiga tuwe muganda waffe, era twagala tumulabeko, era tugenda kugenda Mmengo. Tukusaba President tewabaawo okutukuba emiggo, tewabaawo olutalo lwonna. Tusaba tugende tubanje muganda waffe mu bulungi. Kansoke nsimbe wakati awo. Awo balangira ab'enkizo mu Buganda bakugambye bagenda baagala kulaba muganda babanja muganda waabwe. Who the hell are you? Agamba mbu we are not responsible to demand where the Kabaka whereabouts. N'otunuulira abeeyita abasajja ba Kabaka abambadde eminagira bali mu diaspora, kumbe zenkwezenge zitayagala Buganda nga baagala esaaneyo nga bakolera omutamanya ngamba omusajja Omunyarwanda afutubadde ku Buganda nga Kamuji afutubadde ku Malaalo mwe bakolera Mayiga. Obuganda si Mayiga, Obuganda mutima n'Abaganda bali mwensa abasobola okwogerera ensonga zino ne zigguka. Abalangira baboogedde, kati ffe mbadde mutunenyezanga ki kyekibuuzo.
lwaki mpumuddemu wano waliwo obugere bwe ntera okukozesa wano butonotono abantu batera okutegeera amangu bwe bakugambanga nti nsanze mukadde ejjobya nga anoga ejjobe lye gubodda mu maka agago oyina ejjobyo mu lujjalwo bwe bagambanga nti Dawudi dde buddongo budde butuuse ewammwe buddo yewwa kyetuyita ensibuko n'obuvu obwo ewammwe wa abasinga obungi koma ku mmowe abasinga obungi koma ku bakitammwe kuba nabo bajja bawunyeranga enseenene mu biseera by'omu Gwokuna oba mu Gwekumi kale bwe tuba twogera ensonga zino zikwatagana ku Buganda obuvuwa bwayo n'obuddo n'ennono mutuwenga mwakadde twogera ensonga zino kubanga tetumanyi bigendererwa bino bituufu tetukyetaaga kufuna magezi kubanga gakuwewa munno naye nga n'agakuwa ategeera obukadde magezi weponga n'emboto wali ogalina abantu bangi bameze kubanga n'abasiru bakula wattu nali simanyi n'abakulu bakula n'abasiru bakula ne bamera n'envi ate ne bazizukuza basiru bannaabwe iyo nsonga lwaki oyinza osanga famire nga yonna nfa okuva ku muto okutuuka ku waggulu nga beetaaga tuviira tuzzeewo abantu abategeera tukyagenda mu maaso n'akatambi kano kankazzeeko wano katono nnyo muwulire nnyo wano wengenda okuzannya wetudda era ng'ekikwata ewa Kimera ffenna kitukwatako tusaba Mayiga tuwe muganda waffe era twagala tumulabeko era tugenda kugenda e Mengo tukusaba pulezidenti tewabaawo okutukuba emiggo tewabaawo olutalo lwonna tusaba tugende tubanje muganda waffe mu bulungi nga tumubanjaani omukozi waffe guno omulanga ngukubira Abaganda Kabaka yatugamba oba yabagamba mulekeraawo mwegendereze abo abalowooza nti baagala Obwakabaka era ababwogerera ebyaki ebirungi byokka ebiwoomeranga mu bisi bw'enjuki n'abagamba abo balabe be baagala okumala Obwakabaka bwa buki bwa Buganda bannanga Abaganda mwakuba enduulu temugwanidde kuba nduulu mwandibadde muuzabuuza ne mugamba omusajja ono lwaki ayogedde bw'atyo Kabaka yali agezaako balaga kubanga emikono misibe n'emimwa miggale nti Mayiga mubi kubanga yakyasinza okwogera mu Bwakabaka bwa Buganda yakyasinza okwenyumya nga bw'amanyi nnyo Obuganda naye simanyi Mayiga yakazaalibwa myaka gina 5 mu emeka bw'amanyi Obuganda we bwajja kubanga ffe tuli Buganda naye bumanya atya okusinga abalala bonna oba oluli olulangira bwe baali bagabira ba minisita bonna emmotoka mu Buganda Saabalangira tebaamuwa Saabalangira wa Buganda talina mmotoka Katikkiro atambula n'emmotoka 10 Kasujulu binga asumika Ssaabasajja ne Mugema tebaabawa mmotoka lwaki tebaabawa Jjajjaffe Kimera bwe yali akwasa jjajjaawe Mugema obuvunaanyizibwa yalagira Obuganda nti Obuganda bonna jjajjange ono Mugema mumuwanga ekitiibwa kyova olaba Mugema tafukamira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kubanga jjajjaffe Kimera yaleka asibye ennono eyo n'agamba jjajjange ono ye yaŋŋema kubanga obwamugema Kimera ye yabuwa jjajjaawe ng'amugema Kasujja obwakasujja yabujja ku Kimera Kayiira obukongozi yabujja ku jjajjaffe Kayiira Kimera n'olwekyo ebigambo bingi nnyo ebisibaganye ng'abantu abo tebalowoozebwako abantu bangi abatalowoozebwako mu Buganda ate nga bandibadde ba mugaso nnyo eri Obuganda n'olwekyo bassebo abalangira n'abambejja njagala nnyo tutunuulire embiri zaffe naddala embiri ez'Emmengo olubiri lw'Emmengo olwo lwali lwa Kabaka Mwanga essaawa zino tetumanyi mu nteekateeka ya Buganda bwe kiri oba lwa Mayiga abateesa abava waggulu mwebale obulumi bungi obulumi tebujja kuggwaawo wabuuzizza ekibuuzo mutabani waffe Saava nti ebintu byonna byonooneka biggwaawo abalangira muli luddawo okusooka okukuddamu kankuddemu bwendi nti sebo Obwakabaka buno bwe bwaddizibwawo bwajja bulike okirabika omupango oba enteekateeka ne batuwa ekifaananyi nti Kabaka azze naye nga takola ki
tazze bateekawo kifaananyi lwaki nti kubanga amasiga gano tegaatuukirirwa bulungi waliwo bannakigwanyiza abeesooka awo mu maaso era bangi ne bakozesa kabaka eki omulangira Muteby'ensobi naye tuvuddeyo emirundi mingi ne tuwandiika amabaluwa naye ekisooka amabaluwa gaffe gasibirwa emmenga awo okusooka ku bakatikkiro bali abaasooka gagezaako okutambula yenkola eyateekebwawo ssebo Mayiga bwe yajja yakyusa gundi protoko ye nagamba ebbaluwa yonna egenda ewa kabaka erina kusooka kuyita wa muwandiisi w'owekyamawa emmenga ate olutuukawo bwe bagisumululira bwe bagisangamu akantu akabakoona terituuka ng'ebeeraawo ssebo mu Bwakabaka mu 1993 gavumenti ya Uganda yabaga etteeka baliyita chapter 247 traditional rulers and restitution of assets abafuzi ab'ennono n'okuddizibwa ebintu byabwe naye njagala mumanye ekyo ekitubonyaabonya kati kiva mu tteeka eyo kubanga abaalirimu mwalimu John Maynard Katende mwalimu Charles Peter Mayiga mwalimu Martin Kasekende na abasajja abakulu nga Kamisi Kakomo bamuliyira n'abasigadde mukyamanja ki era avuma lungu y'omuvumira ki nabagamba akasajja kano baakaleeterawo ku ntandikwa nga kagenda ku sabotaginga buli kimu kyali mu kukola essaawa zino kati abavuma lungu yemubadde muvumiranga kyebbanga lyonna bakugambye n'ebbaluwa ewandiikibwa Emmengo engegenda wa Kabaka emala tuuka wa personal secretary wa Mayiga n'agisomamu bwebanga erimu ebiramulwa ensonga tesukkawo era mukyalina kye mwagala okugamba Lumbuye mukyalina kye mwagala okugamba Lumbuye ku nsonga za Mayiga buli kimu nkibagambye kiwedde ate ensonga zikyavaayo Mayiga ayinza okulooza nti mugezi ensonga zikyavaayo okujja nga Abaganda bonna ogenda batta bagenda tandika okwogera gwe ssente zo zisaasaanyo ziwa abantu abali mu kutiisatiisa n'okubuzaabuza Abaganda bino byabadde butambala nga eyayitibwa Buganda Caucus Muwanga Kivumbi bino byali mu kukola Muwanga Kivumbi bino byakola kuba ka gurupu ke kamuwulira mukama wange tikyalwanguye nkulamusizaako ssebo kansubire nti oli bulungi tukwebaza emirimu gy'otusaako engalo gyonna okulaba ng'olwanirira eggwanga Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda mukama wange ensonga gye wayogeddeko ey'Amayiga okuleka nga alagidde nti tewaba ayogera ku nsonga ya Kabaka mukama wange ensonga egenda mu maaso nga n'omubaka wa Butambala Muwanga Kivumbi atambula kati yagguddewo nti agenda atambula kumpi abula kutambula ddowa ku ddowa kuba kati akabiro bakawulira batambula nnyo atambula nnyo kati mu disitulikiti y'e Butambala naye omuntu bwamubuuza ku nsonga ya Ssaabasajja abagamba kimu temwogera ku nsonga ya Ssaabasajja temugyogerako ejja kuleeta obuzibu era ne bwe bamubuuza batya tabaako nsonga yonna gyabaddamu ekyo ekigambo kimu temwogera ku nsonga ya Ssaabasajja naye nga weebuuze lwaki nga teboogera ku nsonga ya Ssaabasajja ng'ate yennyini oyo omwami yatwala Buganda Caucus oyo mwami recently mbadde Butambala eyo omwami oyo akuŋŋaanya abantu ekiro n'abawaayo obusentesente obutonotono n'akuŋŋaanya abantu ne bajja abantu nga 10 najja n'akakadde kamu oba kamu kitundu akagabira abantu abo afunye 2 afunye 5 afunye 3 ate ng'aziwadde bantu be bazigaba kati ku kakadde akamu oba kamu kitundu ku abantu nga 10 buli omu abagenda kufuna ssente mmeka kyokka ate gwaziwadde ate naye n'abagabirako
n'abagabirako kitundu kyazo ezisigadde olinaakuliita nazo. Bannange, bannayuganda bannange, mbagamba bannange tunywere, tweweeyo ffenna tubeere ku nsonga y'emu, tulabe nga twejjako nakyemalira Museveni. Ayogera mu amagamaga. Nze nfuna amasimu, nfuna ebigambo bingi. Waliwo ka video kano. Kamusajja babamenyedde ennyumba zaabwe. Kaddakiika nga nnya nsaamu kawuli. Nadde ndya nga mulimu n'erinnya ne ŋŋamba ate kati nze atali mukungu wa Kabaka. Ate nze ne binso nze singa mmanya ebizibu byonna mwene engalabi. Mukawulirize bulungi nnyo. Kanka. Yeni muzeyi ekiro kibadde kitawalooseeko ndoota biki muzeyi okerako nnyo sikuwulira nga ndoota biki muze kati wano woosula wano wenina okusula wano kubanga enju yange bagimenye kati ndagewa jo wazze wano n'obutanda bwange bwalabye wano nga bwewabulabye wano bonna nabutunze nga sina kyakulya sirina wenyinza kulaga era nakwebaka wano paka gavumenti lweneegira. Kati muze kino ekyoto kyewakumye ebulangiti mufune ebbugumu nga bedi kava oba ate kyenina okukola kuba kati nkole ki nina kusula wano ku kyoto nembeerako kubanga Mukama Katonda yaleeta ekigezo. Naye muze lwaki tosaba abantu obuyambi ne bakuyamba kubanga wanene ogenda kulwala. Sirina kyakola kubanga gye nandirajanidde eyamenye. Oyo muveeko osaba abantu obuyambi. Bannayuganda bayamba. Bannayuganda kituufu bayamba. Buli alina obuyambi annyambe. Ndi wano ndi bubi. Bawe ennamba y'essimu. Namba yange y'essimu eri 07 ey'emutini 0762 0762 56 56 33 04. Muzeeyi ayagala kumuyamba bamumenyedde amayumba. Laba wabadde asula ewuwe takyalina kati kiddako. Laba ekipapula kyaliko yali mu kaveera. Ekyoto kino kyolaba alinganga kati ye bedi kava wafuna akabugumu. Nabagenyera bba update. Jonathan Mutebi yemanya. Muzeeyi nakyo yagala okugamba era abantu. Ekirala kyenjagala okugamba abantu. Mpulira naguni gwe mbadde nfolowingako bamuyita Lumbuye. Lumbuye dda ticha Lumbuye ono ku social media. Social media. Musaba babalabaka video kano. Ategeeza Obuganda. Ategeeza abantu bonna. Senga Ssaabasajja Kabaka badde mulamu. Sandibonyebonye bwe tino situuko sula ebweru. Fred Lumbuye vaayo obikira Obuganda oyogera amazima. N'omuntu omulala gwe njagala okulaajanira Hassan Enduga jjayo gita otegeeza Abaganda nti omuliro gwazikira. Babiwulidde omuliro gwazikira Kabaka yafa. Sandibonyebonye nti senga Kabaka abadde mulamu. Kyogaya kubonabona kuno Kabaka ayinza oba yafa. Sayinza okubanga yafa. Kabaka yafa bamutta. Bino byolaba amaziga g'abantu mugalaba wano. Abantu babamenye ebyaddala basula wano. Muzeeyi tumusanze ali awalajanidde buli gwe kikwatako omuntu muyambe abantu bali bubi. Mu mbeera bwetyo abasajja n'abazaana ba Kabaka balimu okubonaabona. Kendandyagadde okuterezaamu ka video ka musajja mukulu omwo kwe kugamba nti ekiri ekiddugavu kyakwata Obuganda. Akyogedde bwekityo olw'ensonga nti tebalaba muntu yenna afaayo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ate nnyinimu waataba ebikere bitemba enju. Era omwana bw'amala omwezi nga talabye ku kitaawe nga nennyina yeemagazza nga Kabaka sibe ku ggaali
era omwana abaako omulaga gwakuba n'agamba nti taata tukyamulaba taata yabula taata takyadda waka kale akantu ako ke yayisizza mugga nti ekiri ekiddugavu kyakwata mu Buganda si katuufu. Ssaabasajja Kabaka gyali akyafuna obujjanji baamuwambira gye baagala akisisa omukono mu ngabo nebba abantu ba Buganda ekifaananyi kye balaba mu ssaawa zino okubamenyera amayumba n'okubajja ku mataka gaabwe kibaleetera ekifaananyi kiriyo ekiyayogeddeko nga kyalaba ekimujjira kuba akugambye singa abadde waali bandibadde tebakola bintu bino bye bakola ate nga kyo kituufu bandibadde tebabikola. Nkiddamu mbanyonnyole bulungi nnyo nti omwana omuto bw'amala omwezi oba myezi nga talaba taata ng'abadde akuma buli lunaku nga nennyina yennyini naye ali mu maziga omwana ono afuna ekifaananyi kimulowooza nti taata yabavaamu oba yabula. Nga mbaga nti nannyini mwata bibekere bisamba enju omwami akugambye singa Kabaka abaddewo bandibadde tebabamenya kubanga mu bantu bano abasinga obungi babadde ku ttaka lya Buganda era nga n'obusulu babukola ki babusasula naye kati balaba taliiwo ne babunzabunza kyekikulu kya byonna. Kale gwe Omuganda ali eyo ng'okyawolereza enkwezenge y'omunyalwanda gwe bayita Mayiga nga n'abaana baga nti baazaalibwa nabo bamuvaamu ne bamunyira ziizi genda mpola. Omutaka wa Buganda alya mu Buganda olukwe genda mpola. Omukiise mu bukiiko lwa Buganda alya mu Buganda olukwe genda mpola. Mu abakozi b'omu CBS simanyi Buganda Land Board simanyi biki kasasiro tukimanyi nti mukolerera mirimu gyammwe gye mwagala okuprotectinga n'abakozi b'oku radio zona ne TV naye ogwo mulimu gw'okolako ssebo oluwa baagusookamu ne baguvaako. Ate era nkugamba nti singa tolwana nnyo ggwe kubanja Ssaabasajja Kabaka Abaganda ke banaasala akajegerizo TV bajjazze ku makoomolo ne radio bazikumeko omuliro nga tebakyagala kumanya ogenda kukolawa. Okutaasa omulimu gwe kubanja Ssaabasajja Kabaka ajja kutegeera nti n'abakozi abali mu Bwakabaka bwange badde banoonya. Ne bw'onootandika okukuba amasimu ku radio nga mubuzaabuza Abaganda sime muli bannamawulire sente abantu abagala kusaba njagala bagamba nti singa Omuganda anaasituka eyo radio ne TV ze muli mbajja zikumako omuliro ate akalimu kakufe nga tokyalinawo osobola kujja kawogo. Kati gwe lowooza nti oli mu CBS Mayiga toyogera Kabaka oli simaye ku BBS telefoni Mayiga toyogera Kabaka ekiro ekiddugavu bwe kikwata Omuganda ajja kuba ng'aliko empewo enzibu ennyo obuleediyo bu TV bagenda bokumako omuliro tolina kugenda kuddamu kusindikira bino osimaye nkola mu Bulange Mmengo bannamawulire abali mu Bulange nkibagamba mwe basajja ba Kabaka abali mu diaspora bagenda bagoba emisinde ne pizza nga muzisuula wansi siba mulina embute zibalinga entuumu za kasasiro mujja kiwulira ndi muzanyisa Abaganda mujja babulira kibasirisiza ng'ensonga muzimanyi. Ate programu ya leero ennyambye bulungi nnyo mbadde mukkakkamu siyombera muntu buli muntu mutegeeze ensi ensonga ye agiwulidde bulungi. Mu ddakiika zino 15 ezisigaddeyo munnyambeko nkyameko wano katono wewa. Mukyala Nabbanja Musafiri omwana eyeddira embogo ey'Ebunyolo. Manyi Omuganda bw'aba alanye ebiseera ebisinga ayinza okufundikira nga amalirayo Ebunyolo era Omuganda n'Obunyolo kizibu nnyo baawula nga ffe abamanyi ku bulombolombo n'ennono. Mukyala Nabbanja Musafiri Prime Minister wa Naba Minister wa Uganda mama nkulamusizzaako kansula toli bulungi najja nekuwa amawulire go nti bagenda kutta naye olabika omuzannyo okyalina mungi mu bulamu obwo naye Katonda gwe mmanyi obumanya nti yampa obulamu naye nga simanyi bwafaanana. Mu wiiki eno yokka akulaza obubonero bubiri bwewandibadde weetegereza nti Museveni akuli kutta era agenda kukusaanyaawo. Nali nkugambye ofune entambuza oyo ba passport ofulume eggwanga wabula okyagaanye ekirungi Museveni amala bbaluga agenda obbatta. Wabadde olina gy'ova konvoyi yo nekola accident abasirikale abamu ne bafa abawo ne bafuna ebifune. Wagenze ku mukolo gwa Pirawoligi stage nevaako neegwa nga kwoli akabonero kakulaga nti waliwo ekikyamu ekiri mu Uganda naye muganye okutegera ddala gwe eriggwe. Wabadde ku stage eyo stage neegwa nga kwoli akono kabonero kakulaga nti Nabbanja Debunyolo ng'eridde Ebunyolo tebannaliziika nga bakutwala otudde obanga ogalamidde. Ka video kali luddawa aka stage bwe obubonero bubiri bw'ofunye mu bulamu bwo wiiki eno naye oganye okutegeera
simanyi lwaki wa Museveni abantu bano abawaaki ofunye obubonero bubiri bw'okulaga ki ekigenda okuddirira wabula ogaanye okuteera mu layini naye embuulire tefa yonna kandaba ka video kano oba nakaseveza kangere wali mwakayivu kangere wano mwakayivu kangere mwakayivu wana katadde mu simu yoke kakano nabbanja kakano ka video. No, you. Nasana. Linda. Definitely. Who is that? It is you. No, you. Nasana. Get up. You can't do that in this house. Bwe obonero bubiri Katonda bwakulaze wabula oganye okutega mu wiiki emu wakasimatuka eyo stage ogwatoloza nti yagudde yagala ekigoba Museveni kigoba n'abantu be ne lwakuba muganye okitegeera Katonda bwatu bwe yategeezanga abantu bomu Egypt ne kabaka waako wa Misiri yaliko mu biseera ebyo n'amulaga obonero obusinga obungi naye abantu baagana okutegeera baamaliriza abasindikidde endwadde enfu nabbanja nkutegeeza Musafiri eyeddira embogo kubanga omunyolo n'omuganda kizibu nnyo baawula mu wiiki emu ofunye obubonero bubiri obukulaga accident mu wiiki emu n'ekyo kisite kyobaddeko ako kabonero ne Museveni kennyini mu mwezi guno gwennyini gwe tufundikira olwalyo yakasimatuka ensimatuka bbiri ne muganya okutegeera nti waliwo ekikyamu mwakyankalanya empewo za Buganda mwakyankalanya empewo za Bunyolo mwakyankalanya empewo za Tooro mwakyankalanya empewo za Busoga mwe mulowooza nti mugenda kuyimira maanyi g'emmundu tekijja kusoboka awo nvuddewo nabbanja nkubuulidde agange kyandibadde kisoboka ndibadde ofuluma eggwanga eryo bwe nti bwe mbyogera ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulira kuba nabbanja Musafiri wandibadde ofuluma eggwanga eryo ng'obudde bukyali buno obubaka njala bugende mwenna eri abasirikale ba UPDF oba mulimu Nambaga mwine ebigebe mukosoba Nambaga mayinzi bulwadde naye babuyita Mumbaga oba Mambaga kati mwenna bali mu foomu ya Mumba oba Mambaga simanyi Mambaga 9-12 nga muli mu ggwanga lya Somalia mumpulirize bulungi nnyo mwenna ebitundu 9 ku buli 100 muli basajja bannayuganda nga mukyali Somalia muli mu missioni zammwe mugenda kufeesinga ebintu bibiri very soon. One, Museveni government ya Somalia ne America muga ejia majege tebakyamwagalayo wabula alina okunoonya butya bwagenda okusaanyaawo amagye gannansi nga ye bwali ku lootinga Abanyarwanda ku bintu bibiri bino biyinza obbatuuka ku lw'ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ku nnyonyi ezinaabatikka okuva e Somalia okudda e Kampala Museveni asuubira okukubako emu ng'ejjudde bugule either nga muli mbire bya Mogadishu oba bya Somalia oba nga muno muyingidde ekire kyonna eky'eggwanga eddala eyo pulaani weeri oba si kyo Museveni apulaaninga obbasetinga ambush nga ayagalamu ekitono nnyo abasirikale nga300 nga mwenna muli ba indigenous nga muli bafu mwenna ba comrades bannayuganda bali e Somalia baserving mu UPDF. Be very careful with this information I'm passing it right now and I'm here to warn you. Museveni is planning to assassinate almost 100 military serving officers in Somalia, more especially those ones or those who are known as returnees. Because he's trying very much to reduce the indigenous serving military officers in UPDF so that he can increase the number of foreign soldiers, mostly those from Rwanda, to occupy the spaces within his system of within his system of 50-year master plan of Tutsi. So he wants all the Rwandese to occupy all the sections of security from ISO, ESO, CMY, CID. That's why the entire country, if you do research very well, all 90% of all DPCs are Abanyarwanda, and they are placed in areas where they are not supposed to stay. All 90% of our DPCs, they are Abanyarwanda, including RPCs.
or Abanyarwanda. So if you are still thinking that Museveni is care about, he doesn't care about you. Be very careful. Include those ones in Congo right now. Those are much taken the Bunja Kunaka Mazi. Abasingo bungi temwategedde lwaki yo seri yazizaayo budget n'agisindika mu edemo parliament bagiteeseeko era n'ayita ne parliament gye badde bagisindise mu luwummula ekome weteese ku budget eno akakodyo kaaka wetwogerera essaawa zino eggwanga lya Congo ku kitundu yo seri kya planning ne munne Kagame okutwalako bafune ebibugagga kubanga engeri yokka Museveni ne Kagame gye bayinza okufunamu ssente kwe kubanga bafuna ebyobugagga ebyomuttaka nga bijja mu ggwanga lya Congo ng'amaze okusalako ekitundu kye baagala bakifuula ensi yaabwe kati balina okuteekamu ssente nnyingi nnyo okusapootinga ekibinja kya M23 n'ekibinja kya ADF kati ADF agikozesanga decoy M23 gyakozesanga mainable group kati babaji controllinga kuliko Paul Kagame, Pilato ne Joseph Tibahaburwa. Kati Tibahaburwa okubuzabuza banda Uganda ta supportinga M23 yateekawo akanyebwa ke tweeta decoy aka ADF kubanga ADF ya Museveni. Bwaba yagala kuba banda Uganda n'okuteesatiisa okufuna ensimbi okuva mu parliament n'okuva mu international community ezirwanyisa obutujju nga bagamba ADF yalombye. Nedesemo ADF tewali njawulo ADF ne M23 these are brothers and sisters bonna bibamu basula mu barracks zezimu bali mmere yemu basasula sede zezimu mission bafuna zezimu baawula mannya kiringa bonoolyo obumondo bwa chips buno bayita flies n'obumondo busiiko butokose enjawulo nti buli bafumbidde mu mazzi buno bwa butto ndowooza buli omu ategeera afuna bulungi nnyo manyi era basomesa ebintu bino bibanyonyere bulungi nnyo mu binnyonnyoke mbanyonnyofu bagenda okunyonnyoka ensonga zino bagenda mu meeting z'abanyonnyofu abanyonnyoka ensonga mukitegedde bulungi M23 ne ADF baluganda mwanyina na mwanyoko ekyenjawulo nti M23 yo agifuula nti ye main group ya rebel group ate yo ADF nagifuula nti terrorist group eterrorizing Uganda ninga bo palitinga mu kintu ekimu kati ekyamuzizza budget yeno Museveni kuno kuoli iso boss kuoli semwayi kuoli ne eso kwa muri bulungi ne bambega mwenna ko emuli alida botereze mmezo kanula amaso kambi ogere ense bitegeere mu system ya gadibenga lienga maguje etundo omuzigo nti bwegenda okudibanja njagwe kavulira yose lya kimanyi bulungi nnyo nti embata zane tizo neziri mu parliament mwasi kyaluma bigambo kubanga bonna babbi omubbi asigala mu bbi zonna buli yemwe aginako file y'obuli bwenguzi buli kyagala mu parliament ajja kiisa omuyiso okujjawo abantu okulonda obutuleevu bame ba parliament balonde wepono okuyisa sente zayagadde omwami ono yagenza okulaba nga budget yasomeddwa nga tegenda kumalayo ebizibu byayagala ku facilitating M23 kubanga jjukira Pilato yaddako kemebege ebitundu 25 ku buli 10 kati abiri ebitundu 25 ku buli 10 ebitundu 5 Museveni alina supporting kati Pilato yajja mu bitundu 25 ku buli 10 asigaye ebitundu 25 ku buli 10 yona ayinayo ebitundu 5 ku buli 10 naye yabadde series yatadde mu budget ya defense y'okwerinda teyabadde tabaliddeko za M23 budget eno yagiyise eddeyo mu parliament bateeke banoonye butye bagenda okuyingiza ssente mu buli ministry na kitongole nga zino secretly za M23 to fund M23 oluvannyuma yajja agenda azicollectinga mu ministries netasobola ziteekamu oli mu budget zino za M23 Museveni, do you copy that? Bw'oba owulidde nnyo bolugalo mu nnyindo kuba kati kino nkyogedde ensika ekitegeera Museveni kino kyogedde. Since 1986, have you ever recalled any ready budget for 38 years? Since 1986, Museveni, have you ever recalled or sent back the already ready budget to the parliament? Have you ever? Until 2 days back, when you fought to include the funds to support M23, mbyogera mu Luzungu international community owulire. Buchanga lubanga lwa mindi myaka 38 kuva mu 1986 budget yebadde esomwa ne bagisindikwa Museveni agisayininga n'eyitamu.
olwokuba nti bamujjako ssente nga n'emisolo bannayuganda emisolo gibatudde mu mitwe tebakyalina bajja ssente kati yasaze waddemu abba eggwanga kugamba kati bajeti agizizaayo badde mbagiyite mbateekemu ssente ziri zembagambye nga bagenda gaba bazisindika ministry bwamala oziyisa oziteekamu bamale bagimuddize asayininge nga ssente zigenda okukola omulimu gwa M23 azifunye bulungi nnyo bwentyo bwenjiywa ddiru nzijuwanga kati neyo njogedde wadde mujja ziisa ne zino video zijja kubayo ng'obujulizi ekyo nakyo ndowooza nkimaze ensonga endala njala okubaza bakomredi mwenna bakola video ku TikTok ku Facebook bwenyi bw'ekitabo mu WhatsApp groups ababeera ku Twitter mwe bali nnyo kulwana lutalo bakuba mapuga ne kampuni ye nina essanyu bategeeza okujja nga bakyusizaamu ekibiina kya PPF eddagala ly'enziku kyandibanga kikalubiridde empuugo kijjayo ayinza okirekayo ne kifiirayo kibiina kya PPF sinzira kugenfuna mu soose zange mpuuga yatidde okujja ekibinja ekiwaki ekibiina ky'ebyobufuzi kino n'agamba nti information yalinkinga mangu nnyo so kijja kuba kimuswaza n'okuba nti ensi eyinza omulabira mu kifaananyi kirala ekibiina kakyeso wabula omukulu ono ayinza okwagala okukozesa ekibiina kya maama mbabazi ekya Go Forward oba ekibiina kyonna ne Piero ina nabagamba ne Piero nabagamba nenga ayinza okwagala okukozesa Go Forward eyo zezo rangi zemulaba ezo eza kipaapaali ezo naye nga kyasinga okwagala essaawa zino nga nnamwandu ali ku Bukedde TV anoonya musajja oba ssemwandu anoonya omukazi ayagala kye bayita reconciliation embwaddeyo bamuyamba atese ne Kyagulanyi mukulu eyakuloga oba atudde ku mutiiki oba atudde ku settaala akulingiza nako tosuubira nti olunaku lugenda ku kyotule ne Kyagulanyi ku mmeeza nga mwogera ensonga zi reconciliation kubanga naye akimanyi wakikolera bano abaana bali ku TikTok ku social media anti yatugamba amaanyi gali mu bantu ate kyemanyi Kyagulanyi nti bw'abanga asesemye tazzaayo baakusesema wafa wagenda yiya birala ne mukwano go mayiga mutambudde mukola propaganda door to door across Uganda bulaze baluwa egenda kujja nga mulina okunyonyola ebigambo mutandise okwogera ku Kyagulanyi very soon ebbaluwa egenda kujja nga ebabuuza munyonyole ku bigambo kubanga we tulaga kati tulina ekintu kye twategedde technically politically mu system ya Museveni nti bannayuganda mulimu abalina lwamu omutono ne bamugamba ekigambo akitwala nti kituufu kati okusala ku bannayuganda abo tulina okukola ekintu ekyo nga oli bw'ava n'ayogera ekigambo ekitategerekeka omugabo waayo janga ombuli ebigambo bino biri luddawa abantu bajja kutegeera amazima so njala baga mwena mwebale kukola mulimu ogwo omusajja ono kati anoonya reconciliation genda oginoonye wannyoko kubanga si yakutuma ogenda okubba ssente ne mukazi wo ne Joyce Bagabe Manga n'enkuusi ya Abedi Bwanika essaawa zino gw'oyagala okunoonya omubba engolo kubanga Abedi Bwanika yakofera naawe n'omufera ate kati kyovula talina walabikirako mwagala namulyamu olukwe naye yabali amudde olukwe nabagamba sitaani mubi nnyo sitaani bw'amala okukema naawe akusindika okeme it's a process anti muli naive Abedi Bwanika tasobola kwogera nampuuga kyovula bana bali bagamba bagenda kuleeta akantu ka people power baliyo yenkuusiri ya gundi ya kino ekisajja kyani kimukaaku noli mabike oba mabika babika bikyebyo koso bali abantu babala bonna kubanga ekintu kibatabudde naye njagala bagamba ekigambo kimu nga nfundikira munnange bannayuganda bacooka musibe bali sibe bali bano balala nnyo banjawulo kale ogutateganya teguzza nvuma munzikirize okuteganya omutwe kwange kunyambe programu gifundikire wano mukama bankumi atakomera mpeera video wedde tujja kusinkana ku lunaku lwakusatu busaazi jja kuba bbiri ez'akawungeezi
mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okubanja information gyesigaze gyesobola kufulumya gyefulumya ku Lwokusatu n'abanja ongerako bongezi mubali nnyo okubeerako bali kungoberera kusharinga video abazeebera ku mitimbagano egy'enjawulo mubali gisharinga nakozisalamu n'abazisalamu ku TikTok ozisapulainga okutola ensi yonna mubali nnyo mubalire ddala ebigambo tubyogera nga wetubyogera tetulina kutya kubanga twagamba betwatuwa ekitiibwa tutegeerera ate munnange baasiriwala busiriwazi ate nagenda okinonyerezaawo nga n'omukulu akula n'omusiru akula ate nga n'omusiru azukuza ate azukuza basiru yensonga lwaki tubagamba katuzeeyogerere kubanga ne Kenya ensonga z'okwekalakasa ku lw'eggwanga tezirimba profesa era zirimba nansaba omusolo kati gwalindiridde profesa simanyi asomasome omala biseera ngaakunamira muzibe kuba tajja kukulaba ensonga z'abannayuganda muzeekolere kumukitegedde bulungi nnyo kale mbatumiddeko mwana wa program comrade abali ku mutimbagano egy'enjawulo n'abaagala ensi yammwe teri kuzikiza mpaka lasi mukama bankombe video ewedde musigale mbere. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.